Wewa mbaniriza nnyo ekyo kino ekyolwalina kuzomwezi 16 omwezi gwa November omwaka 2020 nze Moses wamala okutuusaako program esibebiri. Well, it is debate night tonight, focused on Lubaga South. Tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okusingira ddala Lubaga South. Tutegeera nti bangi nnyo abavuddeyo ne bajja empapula n'okukakasa era bangi abawandiisibwa akakiiko ak'ebyokulonda okuvuganya ku kifo ekyo. Bangi nnyo bakkiriza nti basobola okutwala Lubaga South mu maaso, naye ekibuuzo kiri nti ani agwanidde kuba n'ensa kintu kikulu nnyo. Lubaga South eno eteekeddwa nnyo ku spotlight olw'ensonga nti ekisanja kino 2016-2021 omubaka aliyo Kato Lubwama yaliko ebigambo bye yayogera mu campaigns ng'alagira ddala nti yagenze mu lukiiko lwa ggwanga kulya. What makes the contenders very different? Waki ekigenda okubeera nga kibaawula okugamba nti bo tebagendayo kulya buli kyekitadde constituency okubeera ku on the spot. Ekirala abagyegwanyiza bayitirivu nnyo over 10 people bali ku kifo kimu. Era olwaleero njagala tukole level esooka oba eddaala esooka ddala eri abano abeegwanyiza ekifo kino okubeera nga tubateeka ku minzaani n'okwogera okutegeera biki bye bagenda okubeera nga bakola mu kikolo eggwanga olukulu. Ensonga ze tugenda okwogerako nsonga ssemasonga ziri nnya okutunuulira their representation role oba bagenda okukiikirira abantu, the oversight role, omulimu gwa kalabalaba, okubeera legislation oba okuyisa amateeka saako n'okuyisa embalya y'eggwanga. Ebibuuzo byonna bigenda beera relevant to those 4 issues era twaga tutegeera ani asinga okubeera nga abitegeera. Olwaleero ndeseeko abana ate tujja kubeera nga tukola bwe batyo levels mu constituencies, municipalities, counties sako n'ebintu ebitalimu abantu abali abangi. Debate tujja kubeera nga tuzaawula mu levels ez'enjawulo. Ekyo kino ekyolwaleero era nga debates zetuze tukola okutandika wiiki ewedde bano bagenda kubeera nga kyenkana bafeesinga oba basinkana ebibuuzo bye bimu bagenda kubyanukula mu dakiika zezimu dakiika 5 olw'okubeera nti tutandikisa ekikeerezi tujja kubeera nga twongerako maaso olwa glitches zibadde okubeera nga tutegeka seti yaffe bwe tutyo. Mu studios benches kuliko wa National Resistance Movement eyayita mu kamyufu, kuliko wa Independent, kuliko wa Justice Forum. Ba Independent bali babiri, waliwo omu eyagwa kamyufu mu National Unity Platform najjanga namunigina oba Independent. Kutandikira eno ye Samuel Walter Lubega Mukaku kifampa sirajja nja kusaba esimu ogitere ddala wansi abantu bakulabe wa Justice Forum Uganda oba Jema, ate wali eri mukulu Dennis Mbide Sebugwawo ali Independent saako ne Kenneth Male Charles. Betugenda okubeera nabo ekyo kino ekyolwaleero okwongera okunnyonnyoka ensonga. Abakulu mbaaniriza nnyo, ffenna tugenda kubeera nga twanukula ebibuuzo byemu dakiika 5 era weziggwayo time ejja kubeera nga kweri butereevu nnyo. Producer jajje bateerako okubeera nga tumonitaringa n'okubeera very fair nti buli omu alaba omunne eddakiika z'akozesezza saako ne random questions tujja kubeera nga tubabuuza ebibuuzo ebyenjawulo ebitali time okwongera okutegeera obwongo bwabwe bukola n'ensonga okuzitegeera. Sobola okubuuza ekibuuzo kyonna ekiri mu ssemateeka okwongera okutegeera bajje balaga ddala kituufu bategeera. Delta TV twakutegeeza nti twagala abantu abagenda mu kikolo eggwanga olukulu ebifo byonna nga ddala kituufu babitegeera, sigenda kulya buli. You the taxpayer mwaba asasula ensimbi ogwaffe gwakubeera nga gwakubasunsula ate gwe ogugwa ennaku zombi zijja kuba 14 gwakubalonda. Kantandikirewo omukulu Samuel Walter Lubega Mukaku mu dakiika 5 sooka onyonyole abakulaba lwaki ku bonna 13 bandimo abaliyo mu Lubaga South lwaki gwagwanidde okulondebwa ku kifo ky'obubaka bwa Parliament mu kitundu ekyo. Dakiika 5 sebo. Mbalamusizza nnyo banaffe mwenna abatulaba mu budde buno obutali bwangu, abantu beebase bwa kafyu, naye ekyo kiraga mutima gwa kuzimba ggwanga. Bannaffe aba Lubaga South, bana Kampala, abantu ba Uganda n'ensi yonna okwetooloola. Samuel Walter Mukaku Lubega ng'omukulu w'abagambye emanya enneebaza Delta TV okutubuuza. Lwaki ndowooza nti mbwanange bonna wadde mbaagaliza nabo okutuuka ku ekyo kye baluubirira nze mbasinga oba nze nsaanidde okusookera ddala mmanyi nti ekifo ky'obwamemba wa Parliament mwe ŋŋenda nkyeteekeddeteekedde okumala ebbanga, ate ng'eyali ayagadde okutwala ku ggwanga lino nga president y'engeri endala gye nsobola okulaga bannayuganda, bannakampala, bannalubaga n'abantu ba Buganda nti ebirowoozo byange byali biwanvu ku nsonga eyo. Kikulu nnyo
bulijjo okumanya buli muntu kyosobola okukola. Tugenda okukola omulimu gw'okuteesa amateeka. Geetaaga muntu ateega ntama, geetaaga muntu atatiirira nsonga, geetaaga muntu ali exposed ekimala. Ate bwe kiba kisoboka tetugenda kukola kuteeka amateeka gokka nti gaawano neno kukwataganya n'ensi endala Uganda z'eri mu Community of Nations. Ekirala, waliwo oluusi lwe kituuka nti abantu okusobola okufuna bye beetaaga emirundi mingi kuba kusika mugwa. Okusika omugwa si mu kirwanire naye mu ngeri ey'ekitiibwa. Ate n'abantu abalala okumanya nti yes munnaffe oyo alina kyasobola okuwa eggwanga lino. Track record ya Samuel Walter mu Kakulubega ekyo kyebadde eraga, ekyo kyebadde okuva nga nkyali mu politics ow'ekivubuka oba mu masomero oba mu nkoba za mbogo oba mu Uganda Young Democrats oba mu kukolera ba presidential candidates oba mu kuweereza mu bibiina oba mu kuweereza eyo gye mbadde. Obukulembeze era obwa member of parliament kitegeeza kwerekereza mu discipline ey'ekika ekyenjawulo, kubanga byonna tebiba birungi. Kuwaayo budde kyetuyita okuyiwawo omubiri, kuwaayo budde, kwefiiriza, ate n'obeera ng'oli patient with tenacity. Samuel Walter mu Kakulubega ekyakiraze ne bwe kibadde kyetaagisa okuwaayo nga ensonga gy'oyimiriddeko etegeeza bulamu bwo gwate sooka okitunuulire. Safe houses mwe nali emyezi 6, military barracks embuya emyezi 6 kitundu, upper prison Luzira emyezi 14, si lwa bubbi si lwa butemu, byenzikiririzaamu values democracy yakwata ebenkera, okulwanira human rights, fundamental human rights ne freedoms n'ekitiibwa ky'obwobuntu. Naye n'ekikulu okuyiikiriza bannayuganda okubafuula second class citizens lubadde lutalo lwange mu ebyo byonna byempiseemu ne mu kwesimbawo okuba president. Bino byaliwo bwe ngenze ekyaddondo nga noonya bakulembeze ekibitano y'ensonga y'omwoyo gwa ggwanga. Bw'obanga onookulembera nga oli member wa parliament agenda okuba ewembala, oteeka okubanga tekikulabikako bulabisi, tokyesiiga bwesiizi, naye ng'ekyo ky'oyogera kyekyo kyetuyita ekyamwoyo gwa ggwanga. Mbwa mwoyo gwa ggwanga tekiba kyangu muganda wange moderator okubeera nti osobola okwevaamu n'oga no katuteeka okuteeka eggwanga lyaffe ku level endala, tuteeka okufuna obukulembeze obunaatuyamba okutukuŋŋaanya. Era nasanyuka nnyo nga ne muganda wange Kifampa tugenze Kyaddondo Peter Kyagulanyi, nali chairman waakyo, ngenze ewa Mwiru, wadde mwami Mwiru ate yali atuvuganyizza eri neŋŋamba nedda nze siri musoga siri mu protestant timunange yatuvuganya naye alimu kyalimu presidential material muleete mu parliament tukendeeze ku kikojogo tiimu ebadde mu parliament, kubanga buli weyagaagala omuntu wa bulijjo yakola ki yafiirwa. Ewa Asumaani basaalirwa, kibiina kiramba twakireeta, era sebo nkwebaza naawe okuba ntwalwana olutalo olwo newa Kasiyano. Saawookawo tukomye okumanya nti omuntu wa bulijjo bw'aba aggundibwa, omuntu wa bulijjo bw'aba ebibye biboowebwa, ate toddukira mayoni togenda kamalize nakano, toddukira mayoni togenda mu myala, oyimirirawo n'omanya nti omuntu olwo eddoboozi lye. Samuel Walter Lubega Mukaku, bali emwe balina okubeera nga mulaba Nalubaga South, mulina okubeera nga mubawuliriza ennyo kwekenneenya, si kuwuliriza buwuliriza naye wuliriza nnyo obeere nga osengejja ensonga. Kanzijewo omukulu Kifampa Siraj naye mu dakiika 5 onyonyole Nalubaga South lwaki gwagwanidira omuntu bw'abanga alonda, lwaki alonda Kifampa Siraj. Neyanza nnyo moderator, njagala okwebaza Delta TV olw'omukisa guno gwetuwadde okujja okwogerera eggwanga n'okubaganya ebirowoozo n'okulaga lwaki ffe tusaanidde. Ndi wa mukisa olwaleero okubeera nti nsinkanye baganda bange bevuganya nabo, naye naddala mu ngeri y'enjawulo. Honorable Lubega Mukaku tubadde wala naye mu nsonga ez'enjawulo. Banalubaga South, Kifampa Siraj ensambu ge mannya gange. Si gwe mulundi gwange ogusoose okuvuganya mu Lubaga South kwa member wa parliament. Najja 2016 n'envuganya, twali ba candidates 10
omu na dropping out ne tusigala ba candidates 9 race egenda okugwanga mu kifo kya kusatu nakomawo n'entambula constituency yonna nga nebaza abannalubaga olw'akalulu ke bampa saakomaawo ne tutandika kye bayita national prayers by then mujjukira bulungi nti FDC yali ekutte omumuli gwa opposition n'okubeera nti kano Dr. Kizza Besigye ye yakulemberamu opposition mu kaseera ako mu kusukwalinga obululu obungi ne tutandika national prayers endajja nankumbi nga kano Kizza Besigye bamukwatidde ekasangati mu makaage eventually bama ne bamutwala Luzira nga ndi wamu ne Bishop Zack Niringiye ne Father Masembe Father Gaitano Father Kabura n'abantu abalala twatandika ekibiina kye bayita Jupinet Justice and Peace Network Center ne tugenda ne tubrokalinga okubeera ntwogeraganya okulaba kano Dr. Kizza Besigye aweebwa bail era yagiweebwa n'abeera nga yakomawo tetwakomaawo nga bw'ayogedde mukama wange Honorable Lubega Mukaaku twagenda e Kyaddondo East oluvannyuma lw'omwaka gumu ne tusupportinga Honorable Kyagulanyi Center okubeera nti ajjanga member wa parliament ne tuvayo tugenda ebugiri ne tuvayo tugenda Jinja East ne tugenda ebugiri ne tugenda Arua n'ebizibu byonna ebyali Arua ne tugenda Hoima ku Honorable Nyakato n'ebizibu ebyali okunkuba emige gyantuusa n'okubeera nti gyambeza wansi ab'amagye basebo ne bannyabo njagala bagamba ekigambo kimu ebyo mbyogedde ku perspective ya opposition greater opposition byonna byetusobodde okukola bwe najja mu Lubaga South nze mbaddewo ekisooka kya byonna ku nsonga zino wammanga ensonga esooka mu 2017 twafuna tragedy ya kolera eyajja mu bitundu bya Sembule N Sembule P ne mu Kironda awo Kifampa Siragi yakola campaign ey'okuleeta abakulembeze bonna mu Kampala okutandikira ddala ku Lord Mayor n'ojjira ddala ku division chairperson ba Mayor Owekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo ne tutambula zones ezo okulaba ntulwanyisa kolera mu kusomesa abantu mu kutwala abantu mu malwaliro n'okubeera tubateekateeka okubeera nti babeera nga abantu bayonjo ne tutakomaawo ne tujja tufuna ekikangabwa ky'emirire egy'enjawulo egiza gikwata baganda baffe wano mu Mbaawo wano mu Ndeeba Kifampa Siragi Nsambu ndi omu ku bantu abazze nga bamobilizinga capital okubeera nti recapitalizinga businesses z'abantu abo okubeera nti badda engulu Kifampa Siragi Nsambu ne sikomaawo ne tugenda ku nsonga y'akatale ak'ekitebe Namasole yagamba nti katale ke tayagala kubeera nti alabako nsonga kwa permanent structures ne bajja ne bayiwa akatale nkakasa abantu b'ekitebe mu katale wansi eyo mumanyi bulungi nnyo omulimu gwe nakola saakomaawo tujja akatale ke Nateete naye ebyo byonna byonna mbyogera kukulaga nti mbadde n'omuntu wa bulijjo mu buli mbeera yonna teri kitundu kya Lubaga South kyogera tambulamu nga Kifampa Siragi Nsambu takinamu mu lukullo member wa parliament alina obuvunaanyizibwa mirundi ena obuvunaanyizibwa obusooka kuyisa budget ya ggwanga bwe mala okusomebwa Minister of Finance ejja mu parliament nabeera nga parliament egidibetinga n'ogiyisa mu committees ez'enjawulo ne mu plenary oba mu house eyawamu Kifampa nkakasa nina obukugu obugenda okusoma budget n'okubeera nga mpisa ensonga ezo zennyini zendaba nga ziri pertinent okusinziira ku ssemateeka gwe tugenda okujja naye aba opposition naddala nga tukuliwe ekisinja people nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu yatukulembedde ekyokubiri member wa parliament alina kye bayita legislation kwe kubeera nti akubaganya ebirovuzo mu parliament bannange nina obukugu n'obumanyi mundabe ku nsonga za human rights mu ggwanga wano mujjukira bulungi nnyo bwe bajja ne bakwata Bamaseka abamu ne bakuba amasasi abalala ne basa mu kkomera nkakasa Kifampa Siragi Nsambu mwamula bwe yavaayo ku nsonga ey'okulwana mpaka agenda Nalufeenya era nze yasooka okuwa omulango ogwasooka okulaba nti Nalufeenya aggalwawo mpaka parliament yasitukiramu nga meya w'Ekamwenge bamaze okumutulugunya okumutuusa mu mbeera eyo nebeera nga Nalufeenya yaggalwawo naye nga Kifampa Siragi Nsambu nze nasooka okuwa omulango ogusooka ensonga endala member wa parliament akola kye bayita oversight function kwe kubeera nti abeera kalondoozi ku nsimbi y'omusolo wonna webeera egenze bannange mbakakasa bwe ngenda mu parliament ngenda kutuula ku key committees ezirondoola ensimbi y'omusolo okulaba nti eyonoonebwa mbasaba ssebo ne bannyabo sina muntu gwe mmanyi ansinga kumanya Lubaga South zones 79 eziri mu Lubaga South zonna nzitambuzaamu ebigere nga njogera eri abantu ku nsonga zaabwe ez'enjawulo nkakasa nti bwe mumpa obwa member wa parliament ogenda mu parliament ngenda kubeera nga ngatta bugasi ngenda kusitula busituzi ddoboozi lyange okubeera nga nyongera okubakiikira mu parliament neyanza ssebo oyo ye Kifampa Siragi Nsambu eddakiika ze boogera mu parliament ziri 3 tubongeddeko eddakiika 2 ziri 5 tukkiriza nti mwezi eddakiika omuntu basobola okunnyonnyola ensonga n'okutegeeza lwaki yagwanidde saako n'ebintu ebirala tugenda okubeera nga tutunuulira abali ku mukuto gwa Facebook Delta TV tukole mugende ddala mu maaso museeko obubaka bwammwe n'emikutu emirala gyonna Delta TV tukole Twitter, Facebook, Twitter, YouTube, saako ne Instagram the hashtag
to use focus on Lubaga South over Delta over Let's Talk UG Politics over UG Decides 2021 kasuka tukole ku nsimbi olwobudde bwe tukomawo tukwate ate ku Dennis Mbide Sebugwawo wa Independent ne tutegere lwaki akkiriza nti yagwanidde saako n'ensonga endala zetugenda tutunako omuli ez'obutale ezimuli ensonga ya amakubo infrastructure development kuba bano bebayise embalirira ate tulina okutegeera focus we balina ogissa ensonga ya Buganda issue Lubaga North ne Lubaga South tetulina we tusuulira Buganda muguluko olw'ensonga nti Lubaga North waliyo lubiri waliyo Bulange Mengo eno Lubaga South yate olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka n'ebintu ebirala tulina okutegeera bano bagenda kubeera nga basitula batya eddoboozi n'ensonga ssemasonga eza Buganda katukomewo esibiri ekyagenda mu maaso. Wow, we're in program with Swebiri and we are putting the focus on Lubaga South over all our eyes on Lubaga South. Masugonna tugatunuliza constituency ya Lubaga South mande sabite wedde twali ku Wakiso district saako sabite nutagatunye Lubaga South ne nakawa East ani agwanidde okubeera nga agenda mu kikolo eggwanga olukulu okwanganga ebintu ebyenjawulo era ebibuuzo bye tugenda okubeera nga tubatunuliza byetololera ku emirimu gye bakola abaka ba parliament emirimu ena bwe tugenda okusinga nga ebibuuzo bijja okubeera nga biva so olwaleero nkyali ne Samuel Wouter Lubega Mukaaku Chifampa Siraj wa Justice Forum Wouter ali independent muku Dennis Mbide Sebugwawo ali independent saako ne Male Charles Kenneth wa National Resistance Movement abalala nga John Ken Charles the Man Nasoro Eugenia n'abalala bangi nnyo tujja kubeera nga tubaleta ate ku level ey'okubiri engeri gye bali abangi nnyo ate no ensonga y'obudde tulina kubeera nga tugikolera mu levels jjukira bano bonna baanukula ebibuuzo bye bimu ate era n'akadde oba timing yonna erina kubeera nga byonna bye bimu so kyetuliko waneno ku Delta TV tukole kanzijewo omukulu Dennis Mbide Sebugwawo nawe mu dakika 5 njaga osooka onyonyola bana Lubaga South abakulaba obakakase nti gwe agwanidde era nsonga ki ekuweesa akalulu kaabwe. Abalaba Delta TV mwenna mbalamusiza bana Uganda mwenna n'aba Lubaga South mbatumidde mu bana Lubaga South 10 bw'otambula bantu 10 omwenda bagamba nti bwe tubalonda temudda basajja mwe bwe tubalonda tubalaba kati ne bwe tubalonda temudda njagala olwalero banyonyola lwaki leero nsiibye mu Church Zone mu Kabowa ne mu Serwadda jjo nabadde mu Kigwanya Busega naye ku balonzi 10 omwenda bagamba bwe tubalonda temukola ki temudda ensonga etazza bantu kandi nnyonyola olwalero tugimalire ddala buli bw'olonda omuntu atamanyi kyakukola oba talina experience mu kyagenda kukola tasobola kudda kuba tamanyi kyakukola ki kyakukola bana Lubaga South nkiddamu bw'olonda omuntu amaze emirimu gye gyonna ng'alina business yakatemba mu Pride Theatre ffenna tugenda tusanyukirayo era kitusanyusa okubeerayo naye bw'omugamba nti omwana wange ayagala okufuna yasomye n'amala diguli ayagala okufuna omulimu mu MTN tasobola kumanya mwana we ngeri gyagenda kufuna mulimu ki mu MTN Uganda ekindeese mu Lubaga South kwe kuba nti n'obumanyirivu okuba nti ensonga za Lubaga South n'ebizibu ebirimu tubyogeddeko emyaka 25 kati twetaaga muntu asobola bijjawo oba bisoluvinga nze Sebugwawo Mbide Dennis tuba abasajja ab'omusu tufumbira Buganda ettooke era ndi mukoddomo w'embuga okutandikirako ekyokubiri nsomyeko mu masomero Kabojja Preparatory School Mugwanya Brothers Christian Instruction St. Savio Kisubi St. Mary's College Kisubi ginakolawo wanda elevo so n'ebitabo byange tebiriimu by 6 toyinza kubanga wasoma St. Mary's College Kisubi ate batandika okugamba nti ebipapula byo tebiwera kuba nayo nsonga mu bantu abamu abadde mu parliament olwaleero so bwe mubanga munnonze tetugenda kufuna bisibu by'omuntu eyakola P7 n'akola subjects 3 nkozeeko ku mirimu egiwerako ebitongole bya government n'ebitali bya government nasookera mu Uganda Television nga market analyst nengenda mu Uganda Telecom nga sales manager ffe twalaunchinga Mango oba mobile network eya Uganda Telecom nengenda mu National Housing and Construction Company Limited
nembera sales and marketing manager nga ekitongole kya government ekizimba amayumba ga government nengenda mu byange consultants ya marketing supersport bail amakampuni gonna agaze mu byemizannyo especially omupiira mu sponsorship zenga lese nengenda mu Uganda Broadcasting Corporation nga chief commercial officer nze nakola digital analog to digital migration nenkola ko mu AR medical insurance nga sales and marketing manager naliko ne acting managing director so expertise chendeeta mu lwokaano bwe bumanyirivu ekitongole lwayo kyenkola bakiyita corporate league nakitandika emyaka 2 emabega nga kyekitongole baazuula myaka 2 emabega nti emyaka 4 okuva mu 2000 endwadde zinnamuta zigenda kuba pulesa sukaali kansa nga bwe kiri olwaleero actually amakampuni ga corporate league ne Delta TV mweri gali 8 omuli MTN Standard Bank zonna ye business gyenkola olwaleero kitegeeza ki ne wunula mweri ne Ministry of Health bwe mba njagala okukola oluguudo olubaga south ngende wasenkagale kale kajina madamu kuba nange ndisenkagale nnyo mu corporate league ne buga oluguudo lwali tukoze tutya ndi salesman ndi musajja ndi kitunzi manyi okusakira abantu mbadde mupiira naliko vice president mu FUFA era ffe twazaayo Uganda after 40 years nga tulemedde n'okuddirayo ddala mu executive bwe nali omumyuka w'omwami Moses Magogo Uganda neddayo wa nayingira mupiira nga n'amaziga national team tegabeera olwaleero omwana bwazanya emipiira 6 mu myezi 12 afuna obukadde 2 kyebayita okusakira n'okuimprovinga ndi tried and tested mu administration Lubaga South yeetaaga omuntu amanyi ekyokukola tetwagala kuteebereza nti omuntu oli yajja n'agamba mbadde ku street ne munnonda bw'olonda omuntu abadde ku street yadde omwagala nnyo era mupiira tulina ekintu ekiyitibwa sports betting ndi muwagizi wa Arsenal bwe mbanga njagala okuwangula olusiringi lwange mutwalo gumu nga ndeese 10 nguteeka ku tiimu ewangula nguteeka leero ku Liverpool siteeka ku Arsenal yange gye njagala ennyo mu ki ebyobukulembeze mu Lubaga South tubijjemu olubalaato obwagazi obwo obutaliimu tulonde omuntu anaagenda ali tried and tested mu administration ayinza okusolvinga ebizibu byaffe mu Lubaga South. Alright. Yeah, thanks mbidde sebugwawo ndoza profile ogiwulira naye kimulina okubeera nga musengejja n'okuwuliriza engeri gye baanukula ebibuuzo nanyango omanyi ensonga lwaki ddala kituufu agwanidde okubeera nga akukiikirira kanzijeewo omukulu Male Kenneth Charles owa National Resistance Movement mu dakiika 5 naawe kyekimu bannalubaga South bategeeze lwaki akalulu kaabwe kagenda eriggwe. Yes, njagala okusookera ddala okwebaza moderator olwa mukisa gwotuwadde n'otuyita wano twogere eri eggwanga ne bannalubaga at large. Nze omwana wamwe Male Charles Kenneth munnalubaga kyenina ekisinga kuba nange bonna 13 nze owe 14 nti nze banzaala Lubaga we natandikira era wembeera tu nti ne politics asinga obunene nze era kyenyongera okubasinga ne bannalubaga kye bamanyi obulungi nti natandikira mu youth structures bwe nazivaamu mu 206 nenyingira ku bwamemba wa parliament 2011 nenkomawo mu kasenge jaka National Resistance Movement 2016 nenkomawo mu kasenge jaka National Resistance Movement nkawangudde 2020 era kati nze nkutte flag ya National Resistance Movement kyensinza ku balala bonna nti nze nzekka ayise mu formal primary eya party abalala bonna tebakubiddwako busengejja bazzebuzi meaning nti nina entandikwa eriwo ebbanga lyonna lye mbadde mu Lubaga okutandikira ddala mu byobuvubuka bwange mbadde mu ngeri y'obuweereza obuweereza obweyolekedde mu bintu ebyenjawulo obuweereza obweyolekedde mu groups z'abakyala obbakulaakulana n'obbongereramu akantu obuweereza obweyolekedde mu social activities ng'ebyemizannyo egy'abawala n'abalenzi obuweereza obweyolekedde mu byobulamu ng'okufuuyira constituency yonna nga tufuuyira ebyenje tufuuyira ensiri tufuuyira ebiku tufuuyira enkukuli obuweereza obweyolekedde mu masomero batuyise tuzimbye amasomero tukwatiddeko amasomero obuweereza obweyolekedde mu madini
ekyo kyanjawulo nnyo ku bannange kuba ebyo byonna mbiweerereza mu constituency. N'ekirala era ekyawuka kyenina ye experience mu nsonga za parliament. Mbadde nkolera parliament ng'omukugu technocrat okumala emyaka 7 era emyaka 7 egyo nkuzizwa emirundi 4 ngenza okulekerera parliament nga ndi ku level ya principal economist. Ekyo mbasingira ddala. Ekyokubiri nti ababaka mu parliament eyo bateesa nga bw'omanyi emirimu egiboolekedde okukola amateeka, okubeera kalabalaba w'essente z'ete gavumenti zeetekawo okukola gundi, okwogerera abantu, budgeti, naye ebyo byonna omubaka olw'okuba ababaka bajja mu ngeri gye bajjiramu ng'ebintu ebyo tebasobola bitegera. Emirimu egisinga obunene ffe abali mu wingi y'aba technocrat ffe tubadde tugikola. Awo omuntu munnalubaga awuliriza nti nze mbadde nkola ebyo ababaka bibateesa, so nze okugenda mu parliament n'enteesa kujja kuba kujja ku mutwe kussa ku kibegabega oba kuseereza ligenda mugga oba kuzanya n'akwagala. Bannalubaga abatuwuliriza kiki Male kyagenda okuteeka ku ttebo? Male agenda okuteeka ku ttebo okulaba nti bannalubaga ebbanga lyonna bamaze nga tewali muntu ateekawo lutindo wakati w'omulonzi ne gavumenti, kuba gavumenti yeebeera n'emirimu, yeebeera ne services zonna eziyamba omulonzi. Kiki kyendeese ku luno kwe kulaba nti nteekawo olutindo ng'omubaka okulaba nti abantu bannalubaga bafuna services ezo ezibadde teziriiwo kubanga omubaka badde tateekawo lutindo. Kiki ekirala kyendeeta ku tteebo okulaba nti ndeeta obumanyirivu mu nkola y'amateeka engeri gye tubadde tugakolamu eri nga ndi mu technocrat ne tugawa ababaka ne bagateesaako. Kiki ekirala kyenteeka ku tteebo okulaba okwongera kuba omubaka atateesa, omubaka atasobola kwogera kitegeeza nti n'okusakirira abantu takisobola, era n'okulaba nti omubaka atasobola kwogera tasobola kukola kye bayita ekyakalabalaba omulimu, ne budget yennyini aba tagitegeera. So bannalubaga omwana wammwe temutawaana kutawaana n'abantu balala bonna mu londe Male Charles Kenneth kuba yabaddeyo yamanyi embeera y'ebintu bino gye bagikola ate ayolesezza obuweereza obulungi. Olaba mpeereza bwe ntyo nga sinabagenda mu parliament, olaba njolesezza omulimu omulungi nga sinabagenda mu parliament. Ate already kyenjagala okukakasa bannalubaga nti olaba nkaabira mu bikire naye ankutukidde mu ngalo. Mbadde nkola ebyo byonna nga temulina kye mumpadde, naye kati bwe munaateekako ekkooti y'obubaka bwa parliament nja kukola nkubiseemu n'emirundi 10. Alright, ye Male Charles Kenneth wa National Resistance Movement. Ekibuuzo bonna kibaanukudde kye kimu n'okutunuulira obudde bwe mbutya ekibatunda. This is a marketing question. Abotya bagenda oba kiki kibalowooza be bagwanira okubeera nga bashiikira Lubaga South ku 11 esooka kujja okumanya nti ku bano oba gwogwanidde okutwala ye mukulu Samuel Walter Lubega Mukaku, Kifampa Siraj Nsambu, obadde Nsimbide Sebugwawo, oba mukulu Male Kenneth Charles. Kanzje ewo mukulu Samuel Walter Lubega Mukaku emirimu mbaka wa parliament egimuweebwa mandated olukiiko gwanga olukulu alina kubeera nga agoberera. Ffenna tugitegera bulungi nnyo katandike n'omulimu gwa embalirira y'eggwanga tutandikirawo. Omuntu ayagala okumanya Munnalubaga South embalirira in case bakwesize bakwadde akalu kaabwe ogende mu kiiko gwanga olukulu omwaka ogujja embalirira y'eggwanga focus yo yandibadde etuna oba wandiyagadde bw'oba oli mu kiiko gwanga olukulu motions zonna and everything byogenda okuteesa emba yandistingidde kubeerawa era omuntu wa Lubaga South agenda funa atya mu mbalirira nga gwali mu kiiko gwanga olukulu. Munnalubaga atulaba era atuwuliriza ku ssaawa eno naawe wenna gy'oli mu nsi ayogera wano naawe bamuyita Samuel Walter Mukaku Lubega, again international development economic policy expert okuva Oxford okuva Wales, ate nga na wano nakola agriculture economics e Makerere, ate ndi musomesa mutendeke, ate politician omugulu naddala mu byobufuzi ebibadde wansi w'obwannakyemalira. Uganda weeyimiridde sikowe esooka eri omubaka wa parliament kwe kumanya ebintu ebisobola okuzza ekonome yaffe waggulu.
Uganda yensi olwaleero esinga okuba ne sente zisinza okunaabuka mu nsi wansi w'eddungu lya Sahara. Uganda yensi w'osanga ng'abakozi bakola ne bw'aba afunye emitwalo 2, 3, 5 miliyoni emu nga tegijja mu nsaasaanya gy'olina okukola okuyimirizaawo famire yo. Ekyo kitegeeza focus enkulu ng'ogenze mu parliament okuteesa ku national budget, si kuseeka busesi nti Kashaija yasomye budget, si kugamba bugambi nti omukulu kyakoba, kwe kulaba ebintu ebiyinza okuyamba okubakendeereza ku kye tuyita tax burden, okulaba ebintu ebinayamba okuteekawo emirimu both mu government ne private sector. Nate si ekyo kyokka n'okulaba nti business startups Uganda zesinza okulaga nti zesinga okola naye ate nebeera nga yesinga okubeera mu yensi eri ku lugoba oluteebi mu business startups ezigwa. Lwaki? Kubanga economic environment incentives ku businesses ezandibadde ziwa emirimu teziriiwo, tewali kufukirira innovation. Abantu babeera n'ebirooto byabwe n'ebiyiyo byabwe bibandibadde bakola, tewali kubifukirira. Nejuzi wane Makerere abaana bazze ne bagamba tusobola okukola emmotoka bwetuti ne bwetuti, naye n'osanga nga gavumenti tesobola kugamba nti abantu abo katubateekemu essente bwe banaabanga bamaze industries zino zijja kuyamba. Industries zimu zitandiseeko newadde ezimu wano mu Lubaga South ziteekeddwa ate ku myala n'awalala, naye gyosangamu nti abantu abakola mu industries ezo local content teriiwo. Samuel Walter Mukakulubega nandirowoozezza oba member of parliament ng'olina omumwa n'obwongo gwe wandibadde osooka okugamba industries eziri mu Lubaga South eziri mu Kampala ne mu industrial areas zetulina zandibadde zisooka ku baana ab'ekitundu ekyo. Katugambe local content ebeera 6 ate ogambe nti 70% ey'abantu abo 60% ebeere nga bavubuka, naye emirundi egisinga obungi abavubuka tetubawa hope na kufuukirya birooto byabwe. Bamaliriza university n'atambula emyaka 13 tafunanga mulimu. Nze ndowooza nti ebisinga okuba ebikulu ku nsonga ya national budget ekisooka kwe kulaba tukola ebintu ebinayamba okuteekawo gainful employment, abantu mwe basobola okubeera. Ekyokubiri nga tusobola okuteekawo ebintu ebinayamba nti omuntu bw'afuna sente bw'abanga azifunye yandibadde nga sente ezitowa ekimala ne kiyamba n'engeri ya importation okuleeta ebintu nga bo tebafiirwa bufiirwa ku mawanga malala, ate n'omuyamba okumukendeezaako kye bayita tax burden, okuwa emisolo egiyitiridde obungi n'obugazi gy'osanga ng'omuntu tasobola kusevinga sente mu nsawo ye okulabirira abaana be, okuweerera abaana be n'okulaba. Osanga omukazi ayokya gonja n'omusajja avuga bodaboda olwaliro ng'amafuta ge gafuga ebyenfuna nga buli kaseera galinya otwamali akalwa kalunya ng'amafuta galiko 200 mu 100 olwaliro gali kumpi ku 4. Ekyo kitegeeza nti siringi 2,000 bwe lita zoyongeddeko lita 3 olunaku oba oyongedde kakaaga kandibadde kagenda kameeza k'omukyala naye n'asobola okuba nga akola kinga afuna omwaka oba ofiiriddwa mmeka. Tosobola kwezimba, tosobola kuva mu pangisa, tosobola kukola kino ate tosobola kuteekawo mirimu. Wow. Yes, I'm Walter Lubega Mukaku. Nayo China obudde briefly. Let's use those okay, few seconds. Like focus yandibadde wa basically like we get a budget. Of course, financial years singers badde ku infrastructure development. Lubaga South olowooza of course embaliro olowooza yandibadde esinga kugwawo omuntu aganyulwemu. Focus mu Lubaga South all access road. Fe tusinza okufuna road mu butakolebwa access roads. Mubutakolerwa myalanga guno na lukolongo kyano sente balidde ndye omubaka parliament yanzo okulowooza okusesemya ababba sente obubbi obukudde ejjembe mu government okulaba nti tuzibe ebituli byonna ebisoboka tusobole okuyamba sente ezo zigende eri abantu balabala. Naye obusosoze olabanga ekitali kya byanfuna nakyo kikulu nti abantu n'abafuna emirimu n'abagenda mu mirimu egy'enjawulo. Naye just council olwaleero tulina kalongo kanyenjagala olwaleero tulina emirimu kumpi 18 ejja miliyoni 5 ku miliyoni 1.5 mitwalo 5 ku miliyoni 1.5. Naye Lubaga South tusobola kufuna abantu 20 bakola mu state council. Wow. Yes, I'm Walter Lubega Mukaku. Ekibuzo kye kimu ku nsonga y'embalira kanzijewo kifampa Siraj omuntu amanye
embalira y'eggwanga kyewunyisa ate era nga kikaabya n'amaziga nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo wano lwetooleddwa ebinnya ebyereere Jangwe Kabowa enguudo Wankuluku wonna binnya byereere ate era temuli wadde nokwasi for many years njagala ogere ku nsonga y'embalirira era focus on infrastructure kuba mpita ku bakyala abafumba ebyokulya ku kkubo emmere bafumba ttaka that is the fact bu restaurants onoonya supermarket mu Lubo Kabowa bw'otuuka mu bitundu byeyo kukaaba n'amaziga nti I'm sorry to say nti omubaka aliyo oba yeebakawe basi bingi nnyo bingenda okubeera nga mbabuuzaako njogera ku side eyo through the budget ogenda kukola ki okwawukana ku babaka ababaddeyo banaaliyo kati neyanza sewa moderator ekisooka kya byonna member wa parliament oba parliament as an institution yevunaanyizibwako kibayita appropriation yes sente bwe bamala ozikuŋŋaanya URA zituŋŋaanya n'ezissa mu basket eyawamu mu kofa z'eggwanga parliament yegamba nti ebitundu bino bigende mu kino bigende mu kino bigende mu kino ne mu kino ekisooka kya byonna member wa parliament aba na budget yonna wabula ayambako okubeera nti atuukiriza manifesto y'ekibiina ekiba kimuleese oba esaidi gyagwako one zenga mujeema under people power tukkiriza nti Uganda efokasinga ennyo werina kibayita comparative advantage nti Uganda yensi yokka mu nsi yonna erina seasons z'enkuba bbiri Uganda yensi yokka ng'ekijanjalo w'okisuula bw'oti kimererawo kyokka teebereza 1% of Uganda's budget yegenda mu agriculture ng'ate tugamba nti agriculture employinga 78% of Ugandans kiba kitegeeza nti ebitundu 78 ku buli 100 bannayuganda bali mu byabulimi kakati bw'obeera ng'oli mu byabulimi ate n'ossaayo 1% of your national budget kubanga twasoma trillions 39 budget y'eggwanga obulimi ne bufuna billions 8 kakiba kitegeeza nti kyetukola tukitegeera weba nga sector esinga okuemployinga abantu abangi ali gy'ossaamu akasente akatini one nze ŋŋamba tusooke tufocusing mu Maputo declaration Uganda gye yasayiningako negamba 10% of our national budget should be directed to agriculture Uganda tugifuule the regional food basket okubeera nti emmere yonna egenda mu bitundu bino kuba ekintu ekitadiba y'emmere eyo tugambako nti ebeera edibye ne bwebeera nga edibye bw'obeera ng'okoze 10% of your national budget ng'egenza mu agriculture kiba kitegeeza nti you can even add value singa mu producinga gundi excess oba ne surplus musobola okugattako value ne mukola factories ezisobola okukamula amatooke oba ogakolamu ebintu transforming oba ebirime byonna byebalima so one I'm looking at agriculture two bw'oyogera ku nsonga y'amakubo njagala gaawulamu naye emiteeko ebiri era ng'omusomesa amakubo waliwo agali mu central government ago ge bayita mwasanjala amanene ne wabeerawo amakubo agali mu local government ntegeeza olukiiko lord mayor oba KCCA ntegeeza urban council oba owekitiibwa Nabbasase Bugwawo amakubo ago member wa parliament agavunaanyizibwako nti gali ga mwasanjala ngalirwa ng'okuva ku rawundi ekibuye genda mpaka Busega eryo kkubo lya gavumenti ng'okuva gy'olaba ekabuusu gendi yaddala ekkubo eryo nga libali mu kukola lireetere eddala mpaka mu kibuga eryo lya gavumenti naye ekkubo nga Suna Road okuviira ddala eri wansi ku Joiners litwale bwoti ogwe wa Diniya oyitiremu ddala mpaka Nyanama eryo lya local government member wa parliament avunaanyizibwawo nti ku mwasanjala buli we tulaba ekkubo lino eddene lyembulagiridde eryebusege eryebukabuusu eryawa nga lyonoonese minisita wa works abeerayo mu parliament okwansalinga ebibuuzo by'obeera omubuuzizza ate gano aga local councils member wa parliament abeera ex official mu buli lukiiko owa lord mayor buli bayise ebbaluwa nga bayita ba councillors ne member wa parliament abeera invited as an ex official member wa parliament ayitibwa ne mu lukiiko lwa urban council amakulu member wa parliament waddembe okugenda ew'ekitiibwa Nabbasase Bugwawo n'abuuza ekibuuzo nti mwakozesa strategy okukola oluguudo lw'emutundwe olujjudde mu bikomera lw'ojja Nateete n'ojja oluleeta mpaka ekitebi Costa ng'ate olusinga traffic flow ennene lwe luva wano ku Joiners wansi gye bayita Suna Road abantu bangi ababeerayo abalukozesa lwaki temwakolera oluguudo olwo ne lubeera nga lwe lusinga okutambuza abantu so nga member wa parliament njagenda mu local councils
okutunuulira enguudo nga bwolaba nti Luga Parish n'obukubo bwonna bwonna bugenda mu Toyi kyenkana baabukola wabula bw'ojjeeno wansi mu geto gye tuwangaalira Kabowa n'otunuulira amakubo agaliyo n'ogenda eno mu Ndeeba n'otunuulira amakubo enfaanana gye gafaananamu memba wa Parliament ngenda tambula okulaba nti ring roads zino nga ring road eno nga bwagyogeddeko part of it eri mu Kampala Central part of it eri mu Lubaga South ngenda genda mbuuze Lord Mayor ne technical team enaabeerayo lwaki oluguudo olwo teruddaabirizibwa mbakakasa bassebo ne bannyabo sente zonna ze tuba tukwata okugusa mu security tukimanyi eyagala kukomera mwami Museveni mu buyinza Uganda is not at war with any country okugula ebyokulwanyisa bye twawulira trillions za dollar za Uganda eza shillings zigende zigula ennyonyi zetagenda kukozesaako ezo sente zigenda kudda gye muli okubeera nti zibakolera weewaawo ekifamu pasiragi nsambu kanzijeewo omukudde nsimbidde sebugwawo naye simanyi buli lwenzijeewo obudde buba bubeera bunzigweddeko kansoke nkole ku nsimbi katono nyato oluvannyuma nzije tutunulire ensonga y'embalire y'eggwanga focus okutunda Lubaga South bagenda genyula batya n'eggwanga lyonna kuba si ya Lubaga South yokka nenyaga tutunule nti bwe babeera mu kikola eggwanga olukulu ebiteeso byabwe yadde nga financial years ziweredde ddala nga embalire y'eggwanga tekubaganyaako birowoozo oba tekubaganyizibwako birowoozo abaka ba Parliament bayisampise bwetyo mu speed eyayiriyiri nga nabo tebatudde kubeera nga bagiteesaako twagala tulabe okwawukana mu kisanja ekijja financial year ejja ne bano biki bye bagenda okubeera nga batereeza tutunye ne rules legislation oversight saako n'endala zonna katukome mu kitundu ekiddako tovaawo weewaawo tukyali ku debate oba okubaganya ebirowoozo kwa Lubaga South abamu ndaba mwebuuza nti abamu nga tebazze si tetwakikoze kagenderere nti abalala tubaleke nno engeri gye bali ababaka abangi oba abeegwanyiza ekifo ekyabangi twasazeewo tugikole mu mitendera olina okubawa eddoboozi eriwulikika ati n'okubeera fair nga media mu kiseera kino ekyakalutukiza nti buli omu agwanidde okufuna space ate era ddembe lyerimu abassemateeka so tulina okubeera nga bonna tubawa omwaganya so tujja gikola mu levels bantu bana okutuusa bwe tunaabamalayo ne constituencies municipality counties n'abalala ezirina abantu bwe batyo era bwe tujja okubeera nga tukisolvinga so temusuubira oba temulowooza nti twakikoze kagendere kuleeta bano bokka nowe wanje bonna tujja kakasa ku mutendera ogusemberayo ddala nti yaganidde ddala very good sobola kukola statement still bwe bagaana togaana ku opportunity alina bajja gaana lakola nesigaana nti kati njagala omulonzi yasalewo finally mu debate esembayo nti oli deliberate liyagaana bamemba bali abeerubaga oba ba constituency eyo gyoba oyise basaana bamanyi wano wavala obunafu mu parliament very good ekyo ekikulu ennyo nti mu debate esemberayo ddala oba the final debate mujja otegeera nti oba oli deliberately yagaanye kuba bangi abateekawo ebyekwaso simanyi batambula kiro olwo singa babaga nti campaign zikome essaawa nyaso abamu waliwo abassaawo ebyekwaso waliwo n'abali selective oli yakingambye ddala nti nze ezimu sizigendako and for now sijja mwatuukiriza nnyo naye nga nina right nja mwatuukiriza ku debate esemberayo ddala tujjamu kwasaganya all throughout debate zonna bwanazigoba then I'll have the mandate with my producers ogamba nti abeerubaga South ono atugambye bwati so tugende ku nsonga endala kyalina mukulu mbidde Dennis budde bwe sebugwawo tutunulire naawe ensonga yemu ey'embalira y'eggwanga mugenda njagala tutunulire oluze nnyo bamuzitegeera era kyogenda okukola oba onaatuukayo nga sikunyumya mboozi nakwanika bwanisi mukono njagala otegeeze bana Lubaga South abakutuusiza oba bagenda okutuusa mu kikola eggwanga olukulu nkesi bakwesize embalira y'eggwanga olowooza focus bw'obeerayo ebiteeso yadde nga emyaka mingi nnyo financial years ezizenga tebagikubaganyaako birowoozo ebintu by'embaliro bitegeera era focus yandibadde wane bana Lubaga South okufiiringa nti ddala kituufu budget eri ku side yaabwe ssebo webala nnyo ssebo okusooka ddala njagala okulongoosa ku mukulu male alowooza yekka gwe bazaala mu Lubaga South wano kanti mulongooseemu nti nze taata wange omugenzi Charles Jagwe yatandika sports club Villa we wakaliga awumudde mutundwe bajjajja baffe bali ate ne jjajja wajjajja waffe ali Kanyanya nze ne musajja city born nkulidde wano sibeeranko mu kyalo ekyo bwe nkyogera siba kiseewaanye era simanyi kyalo bwe kikola ki ekyo ndowooza kifunye tugende ku nsonga so ekyo mbadde njala kirongoosa ekyokubiri ekintu kya mukulu maleta ayinza kubeera wano ng'ali mu kibiina ekifuga ng'ayogera ku nguudo n'emyala gy'ekibuuka mu bantu baffe ate ng'ali mu gavumenti n'abawona ate nga yakamira gunooleza mulundi gwakusatu
mu election eno oba mukalulu kano ne bana abakulu bange bonna buli mulundi gwakusatu bonanga bakola kibeesimbyewo so nze ne bembanga ndi mu kwesimbawo era mba nakyenyina okugattako mu voice yange okuba nti ndaba nti Lubaga South ekola ki bw'oba ng'ogifaako bino ebintu bye twogerako tetusobola kusigala nga twogera byokko byogera ebizibu bya Lubaga South tulina okulonda omuntu asala asobola obiriza oluvinga ekyokusatu njagala okuddayo kujja budget nabagambye nze nkoledde emyaka 2 nzirayo ku expertise n'okumanya ekyokukola ekintu kimu ekitawanya abantu ba Lubaga South abantu okugenda ne batadda okudda kuba mu bintu bibiri either gwe ng'omuntu nkuyambye nga individual banga group oba nyambye ekifo naye olina okuba nga olina obumanyirivu mu ekyo ky'ogenda okukola ebitongole byenkoledde ebya gavumenti n'ebitali bya gavumenti nabimenye mu myaka 2 gye nkoledde mbadde nga nkulira departments okugeza UBC Uganda Broadcasting Corporation ng'olina okukola budget buli mwaka ng'okulira department eyo omuntu ng'akolera mu Pride Theatre emyaka 4 nga alina emyaka 6 ng'abala kali ka budget ka Pride Theatre ne group ye platoon ye bw'omutwala mu parliament national water neeta budget ng'eyongeza amazzi pa shilling oba bumeme amasannyalaze nga bumeza amazzi pa shilling fe abantu abaasoma tulina obugezi n'obuyaye bungi nina ekintu kyempisaawo naye nkikulaga wali nga tosobola kitegeera naye nze ng'omuntu abadde asoma budget buli mwaka buli mwezi emyaka ago manya nti managing director wa NSSF bwe mbagamba nti bannaye mutuwe 20% yaffe nga tuli mu covid bwanziramu nti tetuziina mugamba lwaki waziwola gavumenti ya Uganda tesobola zisasula lwaki gavumenti gyewola kuba buli gavumenti bwebanga yeewola ssente mu bitongole ebiri private kitegeeza gwe omuntu ali private tosobola kwewolayo kubanga interest rate ya gavumenti buli muntu ayagala kuwola gavumenti kuba akola ki ajja kusasula NSSF bwebanga ewola ssente zaffe ng'eziwola gavumenti kitegeeza nti bano bonna banks eziri private Orient Bank nani bajja genda bwe ssente ki gavumenti baziba muntu wa bulijjo kati interest rate gyawawerako gavumenti bwebanga bawadde ku 17% gwakulira ku 18 wagula risike ng'omuntu ali ki ali private bino ebintu bitwala okutegeera n'okuba nti bibaddemu tebitwala kuba nti nakugambye nti ffe mu sports kankiddemu mu mupiira tukola sports betting era nkyali ku nsonga ya budget ngenda gimaliriza bwe ogenda mu sports betting tolonda ffe mbanga Arsenal njandooza bali banziika omujozi bali muzinga mu Arsenal bavira guno gwenimu olwaleero naye olwaleero embanga njagala kuwangula omutwalo gumu nga nina 10 sikuteeka ku vira oba ku Arsenal nyinza okuteeka ku Vipers oba Liverpool ngufune kiva ku ki bino ebintu by'obukulembeze byakufuna kuwona bw'olonda omukulembeze omukyamu obeera mu byala togivaamu bwe mbanga ndi ku parliamentary committee ng'ebitongole bino oba ndi ku park oba ku saki nga balese budget lwaki bongeza amasannyalaze gwe nti buli unit ya siringi 2 si 10 zibeera mu budget za kitongole olina okuba nga obadde ng'okitegeera emyaka gyonna okuba nti okola ki kati mukulu mukakuba ngamba nti abadde mu byabufuzi emyaka 4 tabeeranko na budget ayinza okuba akola eya DP oba eya NOP emyezi 2 gy'abazeeyo naye tekitegeeza nti ategeera budget ya national water oba omeme nga bagimuleetedde ebintu birimu expertise nva waggulu nga tuŋŋamba mu Lubaga South tukyalonda abantu bukulu kifampa nga muwekitiibwa emyaka 2 gy'omaze ng'oyimirira bulemeezi wa Lubaga South ekikuba kutegeera budget committee eri ng'ogendayo naye tulina okufuna abantu ababalina enkizo abategeera ddala nti managing director wa national water sikiwa nti mukaka emyaka 4 gy'amaze n'omubuyeekera naki wano kambabe ekisemba example NRM bajja mu bukulembeze wano mu 86 mu bufunze baasooka ne bakola budget Ponsiano Mulema omusajja omuwazi w'ebitabo najja n'abagamba nti eno budget gye mukoze yabasekereza tebanko budget kuba alina experience nga yakoleddemu mu Bank of Uganda ng'ebitongole binaabikoleddemu n'abagamba nti eno budget tesobola kuba n'abakola budget yennyini. Okay, ye mukulu Dennis Mbidde Sebugwa wayogere ku nsonga zembali akazjewo mukulu Kenneth Male Charles omuntu owa mu Lubaga South ayagala okuwulira eddoboozi lyo ku kyembalira
financial years mpitirivu nnyo bannayuganda bwe tuba tukola budget analysis n'okuba ng'emaze okusomebwa bakkiriza nti ddala kituufu tebakiikirira representing oba ekiikirira abo abali mu upper class oba middle class abamu nga ddala kituufu tebakwata nako njagala oyogere ku mukyalo oli afumba emmere ku kkubo omukyalo oli oba mulekwa bwe bati abantu ab'enjawulo omuntu wa wansi yeetaaga okufiiringa nti ddala kituufu nina omubaka era embalira role eyo ogenda gituukiriza otya okulaba nti ddala kituufu Munalubaga South akalulu kakuwadde nga kamata. Mr. Moderator, ekintu ekikulu leka nsiga ekifaananyi ng'omuntu technocrat abadde mu parliament. Budget eyo tetandikira wali we bagirabira ku floor ya parliament ti baabano bateesa oba yino bagiise. Waliwo kye tuyita budget cycle oba entambula ya budget okutuusa lw'ogirabira wali ku floor etandika mu October Minister wa Finance aleeta ogutabo gunene ogulimu sectors zonna za economy bagiyita budget framework paper. Kati omubaka omugezi eyo gy'otandikira n'ogamba nti ku mwaka guno kyengenda okusimbako nakakongo lwe luguudo lwange olwa Ssuuna n'otunuulira budget kuba okimanyi oluguudo olwo luli mu KCCA lwa district nga Asiraje bwe yagambye n'otunuulira budget eya KCCA portion oba ekitundutundu kye batadde mu nguudo ezo n'okifuna bulungi. Kaakati bwe bajja ne bakireeta ku sekita yo katugambe oli mu infrastructure oli ku committee ya infrastructure mu parliament ne bakireeta ku sekita yo kubanga bagimenyamenya ne babitwala mu sectors ekyo kitandika mwezi gwa February n'okifollowing up ng'omubaka n'olemerako nti omwaka guno ngenda kugoba luguudo lwa Ssuuna era mmanye ne sente mmeka nzifollowing nga ex officio ku KCCA nve ku KCCA nzije wa maama Sebugwawo ekyo mbaka asobola bw'aba asazeewo eyo yengeri yokka keeki ya gavumenti gye nayogeddeko Munalubaga mpuliriza ali wano osobola okugiryako ng'oyise mu budget era ogiryako ng'ofunye omubaka ategeera ebintu bino nga bwe bitambula. Omubaka tagirindirira ku fulo kutandika kwogerera okwo ayina kifollowinga okuva budget cycle weetandikira kyenjagala okubuulira. Kakati abantu abatategeera bintu bino bulungi ababyogera mu theory nga bamukulumbidde ekyo tebasobola kiraba yalowooza kugenda ku fulo kuyimirira kuli kwogera nedda omubaka ategeera oyina kukitandikira eri. Omukyala ategeera ogwogambye wa wansi atundira ennyaanya ku luguudo lwa Ssuuna atunda ebyennyanja tasasobola kubitunda kuba oluguudo lubi nnyo enfufu egenda mu byatunda bakasitoma tebasobola kubigula. Kati omukyala oyo asobola okulya ku keeki ya gavumenti ng'oluguudo lukoleddwa. Omubaka omulala omwaka omulala n'ogamba kati ngenda kufollowinga by'amasomero following ebyamasomero n'omanye sente zibatadde mu KCCA mu department ya education you follow it up okutuuka ku last dot wekituukira wano ewa maama meya Sebugwawo Lubaga. Then omwaka ogulala ogwokusatu ngenda kugoberera bya health kuba tusobola bikwataganya byonna teri naasobola kukkiriza ku kikola ekyo. Njagala okusuubiza bannalubaga ng'omumanyifu mu byenfuna ng'omukugu mu byenfuna ekyo nja kikola already nkimanyi ne bwe bakigoberera. So bakadde bange abeerubaga omuntu omutuufu ow'okulonda ategeera ku nsonga y'okulya ku mugaati gwa gavumenti nangeri ki gye ngenda okugubaleetera mugulyeko tewali mulala omwana wammwe Male Charles Kenneth. Naawo n'ekirala ekizibu kye tulina nti omubaka still bw'omala okugoberera ebintu ebyo byetaagisaako n'omumwago okwogera byetaagisaako kubanga omubaka ayogera. Bannalubaga bannange mutuyambe omulundi guno bw'olonda omuntu atayogera just akasukira obukasizi sente ziti era nakyo ojja kuba omaze biseera. Tuve ku leve y'abantu banabaka beesimbyewo okugulaga goonies okutimbulula ebipande. Omulimu gw'omubaka wa parliament si kutimbulula bipande by'abantu beweesimbyewo nabo gusukkakaawo gugenda kukuteesa. Kyenjagala okubagamba bannalubaga mutunuulire abantu abanaateesa musobole okulya ku keeki ya gavumenti banyabo ne basebo.
ekintu ekirala ng'ogyeko ekyo kwe kulaba nti omubaka era mu mumwa gwe gwakozesa n'obumanyirivu bwabira nabwo n'obukkakkamu bwaba ayina okukusakirira kuba oyina okusituka n'ogenda ewa minisita wa roads n'ogamba buli kimu omumwa gukola nnyo era bannalubaga wembakubirira wali wano nti abantu ab'ekibogwe abo balinga bakasiru be mulaba temugeza nako kubalondera tujja kusigala mu kubonaabona okwenjawulo tunuulira omuntu anaasobola okutuusa eddoboozi ly'omu palamenti kuba omulimu gw'omubaka ogusookera ddala kwe kubanka yesekamwawo fena tetusobola kusituka abalonzi ne tugenda mu palamenti ne tuteekwa okulonda omuntu omu yatukiikirira n'atusakirira ebyo ebintu byonna. Alright, yemale Charles Kenneth naye yeesimbyewo ku kifo kya Lubaga South kanzije ku role ey'okubiri eya legislation oba okubeera nga kusooke ku representation ey'okukiikirira abantu ensangi zino naye tubale tusaba there is something we need to clear here. Waliwo ekintu kyetwandyagadde okutegeeza. Obwo obudde ngenda buba very good. Obudde nja kubeera nga mbawa mu budde buli obusembayo. Ensonga ya legislation nsonga nkulu nnyo naye tusooke ku nsonga ya representation okukiikiriza ezimu Lubaga South y'emu ku ezo constituencies omuntu zayinza okubeera nga akkiriza nti ddala kituufu omubaka abaddeyo ekisanja emyaka egiwerera ddala they haven't been represented ayinza okuba agenze neyekiikirira so twagala tuwulire ku nsonga nga zino ekyaki ya wano very close newe tukolera yagenda nemenyebwa and we didn't see any single voice ey'omubaka wa Lubaga South okwogera ku nsonga eyo. Lubaga South oba ogitunuulidde ensonga y'eddiini nkulu nnyo religion erimu emizikiti egy'enjawulo ate era erimu n'amakanisa agali influential nnyo mu ggwanga bwe tuba twogera ku nsonga z'eddiini so ensonga y'eddiini nayo nkulu nnyo tuba twaga tutunulire nakyo bano bagenda okubeera nga bakiikirira abantu bayo representing kanzijeewo omukulu Samuel Walter Lubega mukaku mu dakiika 5 muna Lubaga South omutegeeze ogenda kumukiikirira otya ng'oyita mu role yo eya representation okakasa nti yo eccentric oba oyawukanye kwabo abazze babeerayo baddaniano Lubega Ken Chams the man Honorable Kato Lubwama ogenda kuyita otya mu eyo role okubakiikira ebizibu byonna oba n'ebintu biba facing nga ddala kituufu eddoboozi zituuke ddala mu parliament. Osooka kasooke clearing eya Uganda nge kikusiiwa mbadde musaba amanye nti bwe tuba tuddukanya ebibiina by'obufuzi oba ebibiina by'obwannakyewa gye tubadde ne bwe buba buyeekera bwagambye mukaaku bwe yalimu naye wabeerayo budget ne bweba campaign ne bakugamba nti mukaaku expert mu kurunninga campaign y'obwa president gundi producer mukulu male mugobere taddu member wa parliament Kyagulanyi n'abeera successful ku buli sources obutono member wa parliament Mwiru member wa parliament Asumani member wa parliament Kasiyano Wadri ng'ate abantu balina billions manya nti alina obukugu obw'enjawulo ate ng'akikolera mu environment y'ebyobufuzi. Omanyi wabaawo okubeera mu organization n'olinda bikutuukeko mu politics biba byakupatikana mu politics wabaawo imperatives zoteekwa okwanticipatiinga kyova olaba bamwe batuuka wali batandika kwewuunya bwewuunya oba omusajja kasaizi asomye atya budget tebamuwadde ekintu tebamuwadde kiri ate mu kifo ky'okwanticipatiinga wayinza okuba omutawaana kyenavudde ngamba budget y'eggwanga ebizibu ebisinga okubaawo ng'ate okiikirira abantu abanyigiriziddwa ekisooka lowooza nnyo ku butya bwozza economy waggulu ebyo kirimu ebintu bingi ebigazi ekyokubiri lowooza nnyo ku otadde otya abantu mu gainful employment lowooza nnyo ku bwozibikira obubbi kubanga kati zo sente zijjera abantu bawe musolo naye ozibikidde otya obubbi omunaku asobola okufuna kyateekeddwa lowooza nnyo ku kulwanyisa obusosoze mu ggwanga kuba nakyo kiganya abantu abamu okugenda mirimu egimu abalala ne bagigendamu n'afuna guno n'afuna guli n'afuna guli naye ne bw'obeera ng'oli mu fufa katugambe nga gye walimu weesanga weesanze nti bw'oba tobitegedde ne bwe mufuna billions abantu basigalanga abatalina kye bakoze eki so nga mwatula wansi ne muwandiika emiwendo gye mwawandiika naye nga tegigasizza bantu twalanga mu Lubaga South kati olwaliro singa tuyina obusaawe waffe obutonotono mubambidde twandibadde tufunye bungi emipiira gyokka egyandibadde mu Lubaga South
olw'okuba nga tulina omukulu vice deputy wa mukulu Magogo ng'ate tufuna kuba bannaffe ba santi omukulu owa FIFA n'atuwa ne sente $1 million singa Lubaga South yagaininga nze nagenda e UK mu delegates conference ezibaddewo eza Democratic Party ndi ku record ani yasinga okuleeta sente ate n'azikozesa bulungi okufuna eya Mwami Sebaana ndi ku record so tosobola kuzanyisa musajja nga Samuel Lubega mu byakoze ate bwemutwala mu byekiyekera omuyekera taba na resources naye anoonya buli source obutono n'akola calculation esaanidde legislation sebo not sigale ku like representation representation yes okukiikirira abantu ogenda bakikira otya Lubaga South okwawukana ku balala okwawukana ku balala okusooka Lubega natandise dde okukiikirira abantu ba Lubaga South nga n'omulimu sinna tebanna bakugumpa mu butongole nze mmanyi parliament egenda okubaamu abakiise 527 nga bavudde ku 45 weetaaga okuba ne critical mass y'abantu b'otuula ab'obwongo abalina experience mu by'obufuzi kyenava ndeeta Asumani Basali kyenava ndeeta Mwingi kyenava ndeeta Kasiyano kati ndeeta Dr. Abed n'abantu badde ondaba Bunyolo Busoga Arua n'awalala kubanga nkimanyi wali sigenda kuyimirirawo bwomu n'ekisaamu ky'ekisaamu naye nabo nga bakurespectinga ti omusajja oyo kyayogedde kyekyo olwaliro mu bonna abeesimbyewo ne bwe naaba nga ntutte bwe baba tebatunuulidde bannange bano bamujemu bajja kutunuulira bali bagambe naye oyo omukulu eyasituse okwogera yaani nze mu parliament nga ngenze on day one bagamba former presidential candidate Samuel Walter Mukakulubega omukulembeze omugundiivu bakulengera oli mugagga toli mugagga naye nga bamanyi nti oyo kyayogera ajja kubanga atukoze eki atukiikiridde eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo bwe ligenda ekyokubiri oyibadde ng'oyimirirawo okyasobola okuyimirirawo ku nsonga nsolo gwa masimu bantu babagunda ekkanisa bazimenye toli mu byakugulira tolina price tag ng'abalaze batwala ndi nze bannanga nkubye eddiiru omuntu gundi ampadde bwati Lubega Samuel Mukaku amanyiddwa bw'ayogera nti kino bwe kiri era bwe kiba kyetagisa kuteekawo obulamu bwe omuntu wa bulijjo kitayagala kubanga yitaliyo kulwana ate taliyo kufuna ddoboozi era talina parliamentary immunity nga nze gyenja okuba naye alright yes Samuel Walter Lubega Mukaku kanziyewo omukulu Kifampa Siraj fena tukkiriza nti mu constituency omuntu okunewunyanya abaka betulina over 400 betulina mu kikula gwanga olukulu batono nnyo boolaba abadda kusinga dda ku representation role abaddayo okukuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu on a weekly basis or monthly basis batono nnyo gye kubeera nga obagoberera nga batono nnyo era ne weebuuza kiki kyakiikirira ayinza okubeera agenze kubalowoleza abategeerere mbulirako gwe bogenda okiikira bannalubaga South muzungu kinanise how best are you going to represent them their voices okubeera nga ddala kituufu oba amaloboozi gaabwe gatuka mu kikolo eggwanga olukulu oleme kwekiikirira kugendayo kulowoleza abantu sebe nange njagala okwongereza akagambo kamu nga sinnagenda ku nsonga eyo mukulumbidde bana ifena twali tubaddeko mu corporate world ne tukolerayoko n'ebyanjawulo nnyo n'ebyobufuzi tuyinza kujja ntandika kwewaana nali mu UBC nali mu National Water nali luddawa nti ensonga qualifying okubeera togenda mu parliament bwe bajja wali ewakkaala kisaawa abantu kyamaze emyaka nga bakisambirako omupiira bakiyiwa mu bitaka bakyonoona tebakyasambirawo omupiira ali mu kwewaana na fufa bannange ngeze ku nsonga representation debate tugifule serious bannange tetugisekeramu busekezi ndakugizanyiramu tuli ku nsonga ziruma bannayuganda ate bannalubaga South njagala okugenda ku nsonga representation member of parliament alina okubeera nga ebiteeso byateesa awuliziganya ne constituency ye Kifampa kingenda okusooka okukola bannaye tugenda kugulawo office egenda okubeera nga eri open 7 days a week ng'omuntu osobola okujja n'olira ekiteeso kyo ojja kunnyimirizanga wonna wonna wobeera oli mu mbeera yonna gy'oba olimu n'oŋŋamba ensonga eno twagala ogiwulyako kufa parliament mu parliament tugenda tubuildinga kibaita consensus nti ekirowoozo ekyange ng'omuntu omu olw'okuba waliyo mu kaseera kano ŋŋamba mu setting eriwo olwaleero nga sogedde ku 11th parliament waliyo ekibira ky'emikono ekiri eri ekya yero kya Mr. Malik Kenneth
nti tubeera twetaaga okubeera ntuwuliziganya n'abantu kye bayita bipartisan legislation okufunira omuntu n'oli awo agula ekirowoozo kyoyogerako ekyokulabirako nze nina private members bill gye nteekateeka okutebolinga ku floor ya parliament ey'okubeera nti tulina magaragi mangi mu Lubaga South naye abaana ajja n'ava mu kyalo nga yakoma mu pittu ajja n'atula mu garagi n'akwata wilspanda ne jeeke agenda okuyisayo emyaka 2 emyaka 3 ng'asobola okusumula yingini n'agiyiwa n'agizaawo nga n'akoze mechanical engineering emakerere nga tasobola kutuuka level oba expertise ya muntu ono gy'alina nze ŋŋamba ekintu kimu nti abaana bano bangi bavudde wano ne bagenda e Sudan ne bavuga bodaboda bangi bavudde wano ne bagenda mu Middle East ne babassa mu biyumba ne bakola emirimu egya wansi tusobola okuleeta private members bill mu parliament ne tugaba buli muntu yenna alina obukugu obw'enjawulo tubuseeko ekipapula tububakinga n'ekipapula nti yonna gy'abeera alaze ng'asobola okompiitinga favorably n'omuntu omulala yenna yenna. Bannalubaga South ngenda kugula ofiisi yammwe nga buli munnalubaga South wa ddembe okujja n'aleeta ekirowoozo kye. Twalina experience eno mu Lubaga South ku nsonga y'akatale k'ennateete. RR Transporters yajja fraudulently ne gyeyeguza akatale k'ennateete. Nenzijampa abasuubuza amagezi nti no, we should petition the Speaker of Parliament. Ensonga enegere ku floor ya Parliament bannyonnyola akatale akatandikibwa mu 1929 lwaki olwaleero a few individuals bajja bakatwala nti bakajjewo basewo bus park twafuna okusoomozebwa ne tugenda okunoonya omubaka Kato Lubwama honorable Kato Lubwama nsonyiwa okukoza ennyo Kato Lubwama ika honorable Kato Lubwama yatubula twali forced ogenda honorable Segona okubeera nti yatwala ensonga y'abasuubuzi b'akatale. So mbagamba ekigambo kimu ngenda kugula office ekirowoozo kyo ne bw'olaba nga kyekya wansi nze maaso gange kigenda kubeera nga kinene nnyo. Ekirowoozo kyo ne bw'olaba nga tekiri mu makulu maaso gange kigenda kubeeramu amakulu. Mbakakasa ku floor ya Parliament ensonga zammwe zonna zigenda kwogerwanga kubanga Kifampa abadde eddoboozi lyammwe ku nsonga ez'enjawulo. Nze mbagambye biva kuona agamba nti abadde mu corporate world simanyi nkola gini mbaddewo ku buli nsonga y'e Lubaga South. Tolina nsonga gy'ogenda kwogera nga sigibaddeemu. Oyogedde ku nsonga y'okumenya kw'ekkanisa natuuza press conference ng'oggyeko ky'okujja n'enjogera ku site natuuza press conference nempita TV zonna ne Delta TV yaliwo n'enjogera poliisi ya gavumenti ey'okubeera nti egoba amasinzizo mu Kampala enkola si poliisi kuba ebeera document nenga enkola y'abantu mu gavumenti okubeera nti baagala okugrabinga amataka agaliko amasinzizo bikolebwa ku basiraamu bagenze mu bakristaayo kati badde baagala kumba bakatuliki ne mbagamba nti okujjako nga tuvudde n'eddoboozi olwaleero ne tufumirira ekikolwa kino Katonda yataasa ekkanisa tennaddawo naye twabasuuza kubanga mbakakasa eyali atwala ekkanisa munene Dodoviiko si eyali atwala ekkanisa eyali agitwala munene nnyo ate nina n'abantu bakandesi batadde mu lesi eno okumya bakudifendinga ebintu ng'ebyo. So Kifampa sirage nsambu Kifampa nawe byogeranga Dodoviiko akola nassali ate saleera yalina bakandidate muno Dodoviiko olwo akijjeyo bulungi naye mbadde baga sirina nsonga mu Uganda wano gye mbadde nninako ddoboozi mukisa gwogera nembeera nga nsirise era nkakasa nti kamera zino zikumbeyaringa witness nti buli nsonga yonna ebadde etagisa mbadde mbangayo nenjogera era bwe ntibagenda okyogeranga. Kanzije mukulu wa mukulu Dennis Sebugwawombidde okwongera okutegeera ensonga ya representation abantu abatwala ensonga y'ekkanisa waneeno mu Ndeeba abantu batono nnyo balubatu ensonga nga n'omubaka yekenyi tewaludde eddoboozi ly'ensonga z'obutale abantu bagobaganya ku ttaka lyabwe n'ensonga ezitali zimu. Omubaka wa paalamenti yalina okubeera eddoboozi ly'ensonga ezo ery'abantu mbulyako mukulu Dennis Sebugwawo eddoboozi ly'abantu gyaditwala otya mu paalamenti okawukana kubaliyo abasirika obusirise abawanika emikono okuyisa ebiteeso ebimu ebitafevaling oba ebitawana bantu maanyi omuntu ogenda kufuuka otya eddoboozi lyokwawukana ku balala abaliwo mu paalamenti. Obuzibu bwenina ne bano bakalia politicians Kifampa ne Mukako ne Kenneth Male they are career politicians and nze bwe mmala emyaka 15 nga njogera ekyo kyekimu nga sikikuguzza kugamba mba sirina kyenkola kyayita okukola corporate companies kyayita owisi corporate companies ewange nina budget eyange mu maka gange ne Mukako ayina ne DP eyina emyaka 2 gyamaze DP tesuzanga budget ya milioni 2 omwaka tebalina ssente. Waliwo ekyenjawulo budget ya Uganda omanyi njagala batubuuliza tuve mu poliisi w'Abakifampa okwogera obwogezi okusasamaza abantu
budget ya Uganda bagibalira mu butabalika eyasembyeyo yali 45 trillion shillings 45 trillion shillings ubutabalika bumya nabo butaano nga kuzzo tulina okusasula interest rate ku mabanja ge tulina butabalika 16 interest rate butabalika 16 ngate ebbanja litulina okwewola za buwumbi 26 bwanga wewola mu budget kyo kitegeeza budget tekumala oyina ogenda okola ki weewole mu bazungu kati nga bwewewola mu bazungu oyina okuba nti osasula obutabalika 16 ng'omaze okukola ki okwewola kati kifampa tayinza kitegeera kuba takolera nko kampani erina na buwumbi 4 mu profit kampani gyayinza okukola esinga obunene ndowooza budget y'amakaage buwumbi kwa miliyoni nga 2 obwanga ogenda okubala akatabalika kamu olina okubanga ensonga zonna oziyitamu kubanza nyinza okufuna one item wempisa okuba nti amasannyalaze agatobonyaawonya mu meme manya nti bano emisaala gy'abano buli omu oyinza okusanga olwaleero nkyali ku nsonga ya representation gye ndiko abantu bategeere nti tosobola kugamba nti omuntu akoledde ebitongole tekigasa njagala okulaga abantu waki kigasa bw'otuula wano wootudde eno kampany ogikolera budget buli mwaka okimanyi era mulina okukola business profit era bukimu mukitunuulira mu bisengeko egyo nga bw'oli oba kitegeera njagala abalonzi bambaga south bakitegeere bulolona omukulembeze nga tabalangako 1 trillion shillings mu kampany omutume nga budget ya butabalika 45 sikiwa nkifamba yalabuwazeeko budget ebisuuka miliyoni 2 mulamu obwo yera agikoleddemuwa ne mukaku male yentegeera kuba yabaddeko mu parliament alaba ekikola ki ekigenda maaso obuzibu bwe tulina bwe kujja abantu oli najja ngamba mvudde ku street siryangako mbadde mwavu mwana wamwe nkuze nammwe ne mumuwa n'agenda eri bagenda okutuusa okuyisa ebirowoozo ku butabalika 4 mu butaano kankule olwaleero nkiddamu our budget this year is 45 trillion shillings 16 trillion of which is to pay interest 26 billion is borrowed means budget yo tekumala sente yoala ezecollecting mu musolo tezimala ogenze bwewoze naye bwemala okwewola olina okusasula ate interest ya wano trillions 16 kati nze nsobola kitegeera kuba emyaka 2 gyenkuliddemu mba nkibaddemu under can plan so saagala mukulu kifamba tuyiseemu bintu bimubaddemu byobufuzi emyaka 2 that's why Lubaga South tekyuse toyinza kubanga oyimiridde oguno mulundi gwakuna nga Lubaga South terina kyekyuseeko so ekyo mbadde njagala kikole ki nkijje mu ddiiro kireke mulala whatever it is nzirayo nze insistinga bano abali wano abayimbira omulundi ogwokuna n'ogwokusatu ne mmalawo NRM the challenges that we have opposition is a problem nti teri focused olwaleero my first challenge is ngenda muligotteko mu ghettos osanga omwana agenda ekabaale n'atunda eka ze 5 n'agula booda n'ajja asulwe mu mugettoko mu nsiike wano so singa gavumenti ekola policy okuba nti abantu bava mu byalo tuteeke sente mu agriculture abantu basegerewa omwana aleme kutunda ttaka lye eka 10 e Masaka ajje asule mu mugettoko nga basula na mu mpalo banange Kampala bali abantu bali babi basula mu mpalo gowe bakako sawa 2 ngoloke onasule ku booda mu lumu abantu basula mu lumu yenka nabo wano bwete katolo bwe kati abantu 10 nga tebali na toilet mu Kampala wano mu Kampala wano nabadde nkuulizanga oyogera it is disciplined better disciplined kuba we okuyita mu bitongole bye tuyitamu oba na discipline so omwana atunda kankiddemu board atunda ettaka lye gye bandibadde akusinga gavumenti teka sente actually opposition obuzibu esinga okuba nayo mu Lubaga South tuba tutunda abantu abakaya n'obukayanyi ekintu okuwabula n'okukayanya byanjawulo opposition person alina kukola ki kuwabula si kayana ogenda kukola ki kuwabula omuntu omwabula n'omulaga nti kino ye issue egenda maaso si bino bakifamba bya complaining buli myaka 2 tebikola alright mukudde nsoboddemu buwedde nayo kanzijewo omukulu mali ku nsonga ya representation nsonga nkulu nnyo mu Uganda fa balina parliament ndoza mu East Africa ezimu kweze sikyasingidde ddala okubeera engazi abantu ne bakitwala nti you are another burden oba omugugu omulala eri Uganda ensimbi zenfuna mpitirivu nnyo privileges mpitirivu nnyo naye nga ddala ekituufu abantu abatutte mu bukulembeze mu buyinza mu bifo ebyo they are misrepresented
era nsonga nkulu nnyo giteeka ku frontline ogenda kiikirira otya abantu okuyita mu nsonga ezibaluma ensonga z'obutale ebyo byonna bino bimanye ebyerubaga south era njagala biteeke in contest mu kwogera ku mudakiika 5 Edon webale mwami moderator kyenjagala okuyambako bano bannange n'abatulaba nti omubaka wa palamenti olumala okulayira bakwasa ebitabo bibiri bakwasa ssemateeka n'ekirala bakiyita rules of procedures of parliament mu rules of procedures of parliament ekulaga bulungi nnyo roles enye ez'omubaka wa palamenti nangeri kizaanaazikolamu era parliament nekufacilitatinga kati ku role eya representation omubaka wa parliament emulaga bulungi nti bw'onooleetanga ensonga yonna eruma abantu bo okuboogerera bw'eneeba esussa eddakiika ez'okwogera wali ze bakuwa 3 ku 5 ojja kuwandiikanga ekintu kye bayita petition era omubaka asobola okukiikirira obulungi ennyo abantu be ng'agenze awali bagiyita mu mateeka bagiyita crime of sin oba sin of crime awabaddewo ekintu abantu bo kye bakomplainingako for example ng'awaali church omubaka waffe yalina okujja ku locus n'ateekinga what it takes from A to Z nekimuyamba ekyo kyennyini okukola petition kuba eyo ensonga yali nene nga tasobola gyogerako bwogezi ku floor ya parliament waliwo ensonga entono gy'osobola okwogera mu dakiika 3 speaker n'akusindika mu minister of disaster preparedness n'ofunayo obuyambi for example amazzi gayingidde mu nnyumba y'abantu mu nanfuka mu kajumbi muki eyo osobola ogisabikira mu dakiika 3 era akatabo kali ke bakuwa aka rules of procedure kaba kakola ki kakusabika bulungi ekyo kimu ekyokubiri mukama wange omuntu ng'anaakukiikirira obulungi abantu babeera mu LCs ate mu LCs gye babeera oba mu byalo call them villages wane Kampala tuziyita zones ebizibu gye bibeera ebizibu ebyo bye byetaaga okwogerako gwe sekamwawaabwe ng'oli mu palamenti omubaka yes office oyinza ogiteekawo for convenience just naye essente ezikutwala ku byalo n'owandiikira n'abeero LCs zikuweebwa bateekewo meeting mwogere ku nsonga ze wali teyase okwogerako mu lukiiko lwaki mu lukiiko lw'eggwanga katono nnyo ku kya muganda wange Asiraje kyeyayogedde nti ekibira ky'emikono era still mu katabo ako ke bakuwaako okubiri mu rules of procedures kalimu engeri kalambika bulungi engeri 3 ensalawo ku nsonga eneeba ku floor ya parliament gyeneesalibwawo ensalawo esooka yey'okuwanika emikono kyayise ekibira ky'emikono kiri mu tteeka ensalawo ey'okubiri kwe kuddamu nay ai ensalawo ey'okusatu kwe kuba akalulu ak'ekyama kati ebyo byonna ebikolebwa mu palamenti kisinziira mu nsalawo ya sipiika naga kuba akalulu kano nga tukozesa eno tukole kano so si NRM yasalawo nti tukube ekibira tukole emikono gy'emikono nedda biri mu rules of procedures sebo mukama wange nze kyeŋŋamba kyenkubira omulanga bannalubaga south mutunuulire mu ffeffenna 14 ayina kapasite ey'okulaba nti anaddanga ku kyalo yes kapasite bannalubaga mwe kooti esooka ey'okuddanga ku kyalo ategeere ensonga ebaluma ogenda ogyogerere kuba mmwe abali eyo ku kyalo ku zooni zaffe temusobola kuzoogerera namba 2 anajjangayo ensonga mu bulambulukufu bwazo n'agitwala ku fulo n'atagiteeka mu byabufuzi ekizibu ekiri ku bapaka ba palamenti bajjayo ensonga eri ku kyalo eruma abantu ate n'agenda ku fulo n'agyonoona n'agiteekamu ebyobufuzi ebingi n'atagijjaayo mu ngeri yaayo nga bw'erina kukola ki bw'erina kubeera omwana wammwe male waali wano ajja okulaba ensonga mu butuufu bwayo agitwale ku fulo ate mmanyi bulungi nnyo engeri gye basabikamu ensonga kuba mbadde nkolera mu palamenti eyo abala kijja batwalira myaka eno okuyiga
bali babayiga bwe bati nga n'ekisanja kikola kiggwako naye nze kulayira nakutandika kuteesa bassebo ne bannyabo njagala okubasaba akalulu kammwe olw'obumanyirivu okuteesa ebbanga lingi nnyo eddoboozi lya lubaga okukiikirirwa kwammwe kubadde tekuliiwo. Okay. Ye mukulu Male Kenneth Charles njagala nga sinadda ku bibuuzo ebisinga okubeera nga bibakyamula bwenna ebya random questions okwongera okutegeera okunnyikiza ensonga abantu bazitegeera sobola kuba ku Lubaga South nga sitegedde ku nsonga ssemasonga eza Buganda mba mulyazaamaanya nnyo nazo kati ziwe eddakiika 5 producer kanzijeewo mukulu Samuel Walter Lubega no producer ntegeeza olwobudde tuzikozesa mu ddakiika 3 ebirala registration and oversight tugenda zibigatta nabyo mu ddakiika 3 leetwa ebibuuzo nga bwe tunabimaliza mu budde obusemberayo ddala mu ddakiika 3 ogenda kukiikirira otya Buganda nsonga ssemasonga nakyo kikulu okusookera ddala muganda wange wamala tuweerabira nti ali wano y'omu ku batandisi bankoba za mbogo 12 as a fact ate ssentebe owookuna egisaasaanya eggwanga lyonna ate si ekyo kyokka eyakulembera entabaalo ng'olw'okulaba nga CBS eteekebwa ku antena mwami Etyanga ne mwami Museveni gye baali baganye era n'olw'olutalo ne nduwangula ekikulu ky'okukuuma Namulondo ekikulu ky'okumanya nti in cultural relativity buli bantu baddembe okulaba nti bakuuma obwakabaka obw'obukulembeze bwabwe obw'ennono n'ebyabwe eby'ennono ekyo kizaale mu Samuel Lubega si lwakuba nti nva mu lulyo lwa mbogo olwa Suuna ate si kuba nti ndi mulangira wangabi wabula kyekyo ekindi mu musaayi. Ekyokubiri ffe nga Buganda ekintu ekisinga okuba ekikulu tulina okukkiriza nti twajja mu Uganda eyawamu nga tetuzze kunyigiriza muntu mulala wabula okufuna ekifo kyaffe kye tusaanidde okufuna era bwe mba nkyogera siba na nsonyi kyenva nagamba n'abasoga ng'abasoga nseeti abateso kesida abanyakitala n'abalala nabo bakola ebibiina byebimu kubanga ensonga ya federo bwe tuba tetutegedde buli omu gy'ava buboobwe tosobola kugirwanirira ate n'oginyweza okubeera nti tulina unity in diversity. Ensonga ezo n'okulaba nti tukola foundations, cultural foundations ezisobola okuyamba abaana ababa balekeddweyo nga gavumenti tebayambye oba teriiwo oba yeebuzaabuzizza kikulu nnyo 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 nnyini ddala. Naye ate nekisinga okuba ekikulu abamu bagenda ne bagamba nti ebyakalica tuteekamu byabufuzi. Ani akugamba eggwanga lino bwe lyalikolebwa lyakolebwa polities 16 nga mwe muli Buganda, Busoga, Tooro, Ankole n'ebirala 16. Toyinza kugamba nti tezirina stake mu project Uganda. Mu project Uganda ffe ababeeranga bamemba ba parliament abava mu bitundu ebyenjawulo ebya Buganda olwobudde tujja kikozesako eddakiika 3 kyenja okubasaba ebyo tujja kuba tukyalina ebintu bitono nnyo bitusigaza mu ddakiika 3 mukulu Kifampa naawe njagala otegeeze ensonga ssemasonga eza Buganda ziri 5 njagala era otegeeze Munnayuganda Lubaga South Wall eri mu Buganda ssebo njagala naawe mu ddakiika 3 Buganda ogenda gikiikirira ote eddoboozi lyalyo okutuuka mu kikole gwanga olukulu nga sinnagenda ku nsooka kuba ekyo nga nakyogerako eddakiika emwe ekisooka kya byonna nsanyuse nnyo olwaleero male omwami Dennis Mbidde wano wajjeyo kalazi entuufu okusooka yawonika ekifaananyi ng'alaga nti agenda kuvuganya mu kafundo kamyufu ka NRM bwe yalaba nga tagenda kumalako n'alyoka ajja yeetimba green olwaleero gw'ayambadde olwaleero alaze nti ekizibu kya Uganda era ekizibu kya Lubaga South opposition era nakkaanya bulungi nnyo ne mwami Male bwe bagwa mu kasengejja akamu era ensobi gye yakola eri emu kwe kubeera nti anna gye yeezizika ng'ate anna gy'agwa oli ku nsonga ssemasonga kiri nkwengera kyogerako eddakiika emwe ekisooka kya byonna ensonga ssemasonga eza Buganda bana Kifampa Siraje Nsambu omwana wa Mutaka jjajjange Yusufu Nsubuga Nsambu abadde deputy katikkiro okumala emyaka 7 Mengo nazzi kuno omusajja Omuganda waliwo bye bamubuuza nti ani akuzaala oyo alina amakulu mangi ameekusike ag'okumanya nti omwana ono alina byakola alina ne byatakola
ekisooka kya byonna mbadde memba mu nkoba za mbogo okumala amaka nyinza okuba nga saatuka ku level ya mukama wange Lubega Mukaako y'okubeera nti yaliko chairman wa nkoba za mbogo naye tubadde ebbanga lyonna nga tutambulira wamu ne Buganda era mbasaba nti nze omukisa bwe gumpeebwa nja genda mu maaso ga Katikkiro mukama wange nze kyanantuma ku nsonga ya Buganda bwe ngenda okusimba Nakakongo ngenda kubeera active nnyo n'okuzza obujja ensonga ya Buganda caucus. Buganda tulina caucus ennene next to the NRM olwaleero mu structure eriwo. NRM yesinga caucus ennene mu parliament abandi badde baddirira Buganda niyo olwaleero eringa ng'etali nawo gy'otawulire nako ng'ayogera ku nsonga za Buganda mweyo ngenda mu caucus omwo okubeera nti ndaba nti eddamu amaanyi n'okubeera nti etambuza ensonga mu butuufu bwazo. Alright, obudde bw'otobulazi kanziyewo mu bufunze nnyo mukuddensi mbidde Buganda eddoboozi ligenda kutuukirira litya mu parliament mu kuyita mu nsonga za Buganda zonna omuli ensonga Ssemasonga bakkiriza eddala kituufu Lubaga South eriyo omusajja eyavaayo nga Obuganda bumwenyumiriza togenda kikira Buganda yokka n'ensi n'eggwanga lyonna n'okusinga ddala eka bagenda kwenyumiriza mu batya ssebo. Nze obuzibu bwe ndina ebyobufuzi ebyokwogera obwogezi abantu abasinga bye bakola bano bakifamba n'abasigadde kwogera nnyo kwogera nze sikola byabufuzi byakwogera gye nvudde wange mu Bugambye Maria yayogedde ku theory ebitongole byenkoledde mbikoledde nze omupiira wano 15 years ago gwali gwasereba nga national team telina mazzi mu training camp ne tutandika akabondo ka save asoka pressure group ne tukyusa obukulembeze bw'omupiira mu Uganda olwaleero omwana talinanga mazzi ganywa ku training session bwazanya empiira mukaaga omwaka afuna obukadde 2 obutono ennyo ebyange si theory mbiyiseemu mbikola bukozi ekyokubiri era ye theory and theory tulina abamemba bu parliament mu Buganda caucus gyagamba gyaleese bawere enkaaga lwaki tulina federal ffenna bwe tujja tuyimirira wano federal lwaki lwayo tukikola ki nze mbirivinga mu federal n'obwakabaka bwetengeredde naye lwaki emyaka gyonna 25 Buganda tufuna federal nga tulina abakuki bamemba bu parliament bajempita politics owa lip service opposition nkyogedde mu ngeri nti opposition batatulonda tewali problem kuba na wefudiso baddipi oba NRM naye ebyobukulembeze ebyokuwakanya obuwakanya byesitakkirizaamu kubanga ultimately member of parliament abamukozi wa government ne president Museveni sente ezikola oluguudo tazijja mu nsawo ze zaffe z'abalwaki ba musolo so kitegeeza buli bakulonda nga MP oba oli wa DP wa UPC oba NRM o government yewachi yewa service naye buno obukulembeze obw'okukaya na bukanyi bukasa n'okuwakanya nze sibukirizaamu omuntu bw'obanga walina wooli ng'oli mu opposition nakuwabula so mbadde kyentegeeza ssebo sigamba nti kubanga era tomanyi gy'ogwanze independent mateeka kiri very clear bw'obanga osoma amateeka independent aba independent tayinza kuba wena wa DP wa UPC kiri mateeka ensonga Ssemasonga nze zibirivingiramu era nze bwe ngamba ngenda kukola ekintu enkola njagala federal Ssemasonga Katikkiro ensonga zatwala waggulu okuva waggulu okutuuka wansi nzirwanirira naye mwaso njagala obwakabaka ng'obwa British monarchy obwetengeredde nga bulina ssente nakyo nga kiri muki mateeka dakiika 3 zodde nawe lakye ekibuzo kyekimu mukulu ma Kenneth esebo kinkakatako ng'eyali speaker Makerere University ow'Abaganda nkoba za mbogo ffe twamuyitanga Saalongo nze nali speaker ku nsonga Ssemasonga 5 Katikkiro waffe zaayogerako ensonga esooka ey'okunyweza Namulondo ndowooza ntya okuginyweza 1 Buganda ekyayinayo ebintu byayo byekyabanja central government njagala tugende mu lukiiko lw'eggwanga parliament twongere obiteesaako ebivaayo biveeyo twongere okunyweza kuba Namulondo tusobola kuginyweza ng'ettaka lyayo teririwo n'embuga zaayo teziriwo ekyo namba 1 namba 2 kwe kulaba tugende mu lukiiko lw'eggwanga tuteese tulabe ng'era tuyita mu kokasi yaffe ennene eya Buganda caucus okulaba nti cultural institutions zino kuba tosobola kweyagaliza balala basobola okugaana okuyambako okuyisa ekintu kino nti buli mwaka mu budget
baziteeramu ku ssente bazongero zinyweza financially. Buganda bw'oginyweza financially naye nga tugendera ku proportionate contribution ku national budget kubanga ebintu production yonna esinga eri wano mu Buganda. Lwaki production bweba esinga wano contributing ku national budget? Lwaki gwe tozza eno muki mu Buganda? Njagala okulaba nti ensonga eyo tugenda tugiteesaako. Njagala tulabe nti Buganda mu Uganda eyawamu twongera okuginyweza obulungi ennyo n'okwongera enkolagana ennungi wakati wa Buganda ne gavumenti eyawamu eya central government. Njagala okulaba nti obukulembeze obw'ennono bwongerwamu amaanyi era nabwo okulaba nti wabeerawo respect eweebwa central government nga n'enkolagana ennungi nayo weeri. Alright. Ebibuuzo bino just tugenda kubeera tubyanukula mu ddakiika emwemu nga tetunatwa ku kibuuzo kisemberayo ddala okwongera okutegeera obaddala kino kituufu bano babisearchinga ebintu babitegeera gye bagenda okukola. Ssemateeka tusuubira nti bajja kubeera nga buli omu amumanya ali wano eno ate era n'ensonga ezeekuusa ku parliament. Ddakiika emwemu kanzijeewo mukuusamu Walter Lubega Mukaako Munnayuganda sooka omutegeeze tulina standing committees meka mu kikola eggwanga olukulu era omuntu afuuka atya omubaka oba member wa standing committee abeerako atya era standing committee buli standing committee baamu abantu oba aba members bameka? To be honest siyinza kugamba nti namba eri bweti ku ssaawa eno sinakikolako nnyo research mungi ate oluusi okusinziira ku parliament ebiyimiridde bakyusaamu naye kyo kyemmanyi nti buli member wa parliament aweebwa opportunity okubeera ku bukiiko waakiri bumeka bubiri oba ka local government oba ka defense oba ku safu oba ka park oba education okusinziira nga buba buli omuntu abeera atya member mu committees. Okusooka bayinza okulonda okusinziira ku expertise gy'ogamba gy'olina ku CV ne bakuadvisinga nti wandibadde ogenda ku kakiiko kano oba kali oba naawe n'olonda okusinziira oba musomesa n'ogaa nti kaŋŋende ku ka education kubanga ako nja kuperforminga buki bulungi n'obukiise bwange buveeyo bulungi. Okay. Oluusi kisinziira mu service gy'obadde ojja okola. Nkoledde mu local government okumala ebbanga service omusaasoma nnyo public administration per se naye local government gyembaddemu gitegeera buki. Okay, tugendeewo Kifampa Siraj bino byakutesting oba mutegeera ddala parliament oba mugimanyi ne gy'olaga saagala mugende wantu ng'omuntu ddala kituufu ne committee standing committee tajawula na sectorial la committee. Mpe enjawulo wakati wa standing committee ne sectorial committee ompe n'engeri bonna omuntu bw'afuuka member ku bukiiko obwo bwawukana. Ekisooka kya byonna standing committee ebeera ekwatagana ku ministry ekyokulabirako defense oba education finance n'ebintu ebirala wabula batuuka eri ate bajja mu sectors ez'enjawulo. Kati sector committee yeeyo eva mweri katugambe nga sector katugambe education ate balondamu akakiiko akalala akagenda otunuulira ensonga ezi specific. So yenjawulo eri wakati w'obukiiko obubiri. Ekyokubiri nti omuntu okulondebwa okugenda ku kakiiko buli omu asooka n'awaayo CV ye parliament nebeera ngikapchaninga negisa ku system nemanya gundi yasoma kino era akwalifyinga okubeera ng'agenda ku kino kakati ng'onabadde mu corporate world nze banatuuka bajja kufunayo ne standing committee eyo. Bani abalonda ba member abo? Ekisooka kyabona speaker yasooka okulonda n'allocatinga buli muntu yenna n'ogenda ku committee. Ekyokubiri waliwo ba commissioner ba parliament oba aba chief whip abazide ez'enjawulo babeera ballocating abantu ku committees ez'enjawulo. Okay, ndowooza mukulu Kifampa ebintu olina okwongera okubisoma obikkaanye obitegere bulungi nnyo ogende nawe gy'olaga okolanga ekintu okitegeera bulungi nnyo naye otabudde mu standing committees ne sectorial committees n'ensonga yes okubeera very very precise ba party whips be balonda ba member bagenda ku gundi. Kanzijewo omukulu Dennis Mbidde Ssebugwawo
tuweyo standing committees 5 standing committees n'emirimu gyazo eziri egimanyikiddwa oba egitegeerekeka. Kosake Park, Educational Committee, Agriculture Committee, nga bwe bagaye mu sectorial standing committee sectorial kyawukana. Mulimu appointments committee ne mubaamu ne defense. Like njaga oziddemu 5 ng'omuna omuntu akutunidde akuwuliriza bulungi. Kosake Park, Kosase Education Committee, eri secretarial. Njagala standing eyeetengeredde. Kosake Park appointments, parliamentary budget, ezo zimanyiko. Okay, specifically like appointments committee njaga Munalubaga South atakimanyi ekola mulimu ki? Appointments babanga balonza abantu b'ebitongole nga ebya government parastatals and everything bagenda mu committee eyo parliament ne ba-approving mu eyo committee. Kosasa ate? Kosasa ekikebera nnyo ebitongole era government. Njawulo ki eri wakati wa Kosasa ne Park? Public Accounts Committee mu Park tugendayo ku accounting sente za omusolo zispend zitya bazikozesa zitya according to budget. Ate Kosasa ekebera nnyo ku era engeri ebitongole gye birwaningamu ebyo bennyini tufainaize oba kutegeeragana nga bwe bibeerako. Okay, producer wange ngambye ategeeza nti kakati abantu muwulirize nnyo mumanye ani amanyi ani atega. Njaga tutwale omubaka ku Delta TV TV yokka bwe twaga tusindika omubaka nga nakituufu amanyi nga mumanyi. Mukulu Male Kenneth, naawe nja kuyita ku nsonga y'emu eya random question. Lakutwe ku history wa parliament se mu bufunze. Yeah, parliament gye tulina kati ye parliament ye-10. Parliament yatandika bagiyitanga legico. The first parliament was called legico. Eyali speaker wayo yali musajja muyindi. Ye yali parliament esooka. Ye parliament gye twafunanga kyetujje tufune independence. Then parliament zigenze ziddiringana awo bwe ziti ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, n'ey'okutaano, n'ey'omukaaga. Parliament eyaddirira nga okuva lweba President Museveni lwe yajja eyasooka okubawo baali bagiyita NRC. Era amateeka ge yayisanga baali tebagayitanga bagayitanga statutes. Eyo ye parliament. Kati we baameninga ssemateeka ey'ekyenda-mu-etaano neefuuka amateeka kati ge ne bagajja mu statutes ne gafuuka amateeka ge baleetanga nga bagayita nga zijja in form of bills. Kati form of bills ezo nga baziyita articles nga baziyita Okay. Zawe kati nzenduza abalonzi mujja kubeera mwongera okutegeera kiki tutegeeza wese billion nawulira abaka bagene mu parliament n'omuntu yena bakansala nga bakitegeera oba nga bagimanyi legico ya 1888 n'ensonga endala zonna jjo yatuzikuwa okwongera okumanyisa gwe kenyini ofuke mumanyi okulonda omuntu tujja baleeta ku minzaani eno minzaani gye tutegeeza ng'omuntu agenda mu kikolwa ekikolo ekyokumanya nti mu parliament esalawo committees ezinaatuula they change over time. Very good. Katuyinza okuba tugamba 30 committees nga parliament fe gyengendamu zenganze tujaga ziri 5 bali bangi nnyo nnyo. No standing committees kakati eziro zibadde olina okwogerako kakati wetulina kati mu kibuzo ekisemberayo ddala njagala fe the role of legislation and oversight ngenda kubaleka sigenda ba timing n'eddakiika zibeere 2 nga okole ne sign out oba parting shot tusibulire ddala kantandikewo omukulu Sami Walter Lubega Mukaako ogenda kulota oversight plus legislation muna Uganda njagala oba Munalubaga South omunnyonnyole then your parting shots eddakiika 2 kamwana. Okusookera ddala kansookera legislation. Very good. Okuyisa amateeka naddala ng'oli mu kiise w'abantu
era agenza okubawa eddoboozi n'okulaba nti obayinirawo nga bulwark ow'ebizibu bye basanga olw'enfuga embi oba effuga bbe eriyinza okujja. Weetaaga okulaba nga muyisa amateeka agatanyigiriza bantu ate agabawa okusobola okwenyigira mu nkulaakulana yaki y'eggwanga negatafuulamu bamu tebalinga ba number 1 citizens ate abalala bo balinga ba number 2 or number 3 ntegeeza second class third class citizens mu ggwanga lyabwe. Oversight kikulu nnyo naddala mu parliament gye tugenda okugendamu okuzibikira obuzibu bwa corruption obubbi obukudde ejjembe mu gavumenti. Ekyokubiri obusosoze nekye tuyita impunity omuntu okolayo ebyayagala olw'okuba awulira nti yali mu buyinza oba ebintu ebyo bisatu ku Samuel Walter Mukakulubega bigenda kuba bikulu. Wano e Lubaga olabye pulezidenti avaayo n'agamba obutale kati njagala ababaddeyo ngenda kubajjayo naye ate ngenda kuba compensatinga. Ekyo kisazeewo naani nebobeera pulezidenti okisazeewo naani? My parting shot Samuel Walter Mukakulubega nze ntandikirawo spot on ku bigambo by'okulaba nti eggwanga lyaffe tuligogola n'effuga bbi erifungamye mu ggwanga ne misrule ne dictatorship n'okulaba nti abantu baggundibwa ekitiibwa kyabwe tekikyali kitiibwa ate n'emikisa gyabwe tekisobola genda mu maaso olw'okubanga parliament efuuse omuziziko ate ne gavumenti mukulu Samuel Walter Lubega Mukaku kifamba strategy mu bufunzo bw'ekitalo mu dakika 2 legislation versus oversight sakuyo parting shots ogenda kubeera wankizo ky'okuyita mu legislation plus oversight. Ndeeta amateeka ekisooka kya byonna agafokasinga ku muntu owa bulijjo. Tulina Uganda ly'eggwanga mu nsi muno eririna abavubuka ebitundu 78 ku 100 nga bali wansi wa myaka 40. Budget na buli kintu kyonna ne resources z'eggwanga zirina okubeera nga zifokasinze eri labor force eyo ennene gye tulina. Ensi ezikulaakulanye zirina obuzibu bumu, zirina kye bayita aging population. Ffe tulina human resource ey'abavubuka abasobola okukola emirimu kyekisooka kya byonna. Ekyokubiri ngenze ku oversight function. Ngenda kubeera mu committees eza parliament yonna gye naabeera ntuddeko nenze ekigambo kye bayita kuwulutanya nsimbi bwa musolo awo ngenda kusimba Nakakongo. Njagala bawo ekyokulabirako olwaleero tuli wano nga tuli mu COVID-19 bayisa supplementary budgets ez'enjawulo nga State House efuna ze bayita classified expenditures kyokka nga tezigenze Ministry of Defence oba internal affairs gye tumanyi tuna police na biki naye ebyo nga biri classified. Sente mpitirivu ennyo president akwata n'agaba obugabi ebyo ngenda birwanyisa. Ekyokubiri abantu okubeera nti babawa tenders oba contracts olwaleero okusupplyinga radio nga tebannayadde akalayini akasobola okuproducinga radio bafumya transformers billions 3 n'okusoba 3 ne zigenderawo kifampa ngenda kusimba akasembera ddala bannange bannalubaga South mbasaba akalulu kamwe kuba memba wa parliament nkakasa bw'onaawa kifampa siraaje ensambu awo togenda kwejjusa. Mpangalidde mu Lubaga South ebiseera byange byonna. Nzaalibwa mu Lubaga South. Mbadde nammwe era mbasaba akalulu kamwe mukawe kifampa siraaje yagenda okubeera nti akyusa Lubaga South. Mukulu Dennis Sebugwa njagala okulira the exceptionalities ku nsonga ya legislation second oversight plus your parting shots mu dakika 2. Government erina emikono 3. Legislature eva mu bantu family na namwenda abalonda abakulembeze era nga baleta amateeka galina okuba nga gava mu bantu. Ina ne executive ba minister oba cabinet ne judiciary abalamuzi. Oversight nakyogeddeko dda nti policies ziva mu legislation ebintu by'abantu byonna tubitwalira mu oversight. Budget eva mu kintu kyemugenda okukola omwaka oguddako. So byonna ebintu by'abana Uganda biyingira omwo netukola oversight ne accountability netubeera nayo. Ebikolo ennyo mu Lubaga South binjala okusimbako essira emyala gy'abantu bannange mingi akasasiro. Njagala tuddeyo mu nkola enkadde nti amakampuni agafuna tenders z'ebisasiro kasasiro ono babenga tulina designated areas gye bateeka ebidomola ebyo abantu basulamu ebisasiro byabwe ne tuba nti tuvaayo kuba kusasula siringi abantu basasula sente z'ebisasiro tebazirina sente nnyingi
nsembyayo kino ngamba Bannalubaga South nti mulonye omuntu mulonde nze akozeeko ku byenkozeeko alina gye nvuddeko obutadda nkiddamu abantu baki tebaddanga mu balonzi tebamanyi kye bagenda kukola naye mulonde nze amanyi kyagenda okukola ku engeri yokka gy'oyinza okuddamu. Mukulu Mike Kenneth, ensonga ya legislation versus oversight njawulo okuteekawo plus your parting shot. Legislation. First of all, mu rules of procedures ne constitution bakulagira pieces of legislation ziteekwa bbiri. Emu ebeera by government bill oba ebeera private members bill. Government bill ku first reading ng'onookola etteeka lyonna first of all characteristic etteeka eddungi ligenda okujja liteekwa okuleetawo enkulaakulana emirembe n'obutebenkevu ng'oyagala okwachivinga ebyo minister of government bw'ayanjula etteeka mu parliament bagiyita first reading omubaka bakuwaako draft of the bill ogisome oddeyo weebuuze ku bantu kubanga abantu babeera ba stakeholder male ali maaso gammwe ekyajja kikola olifunanga draft eri ng'ajja yeebuuza ku bantu mwerosi nga nabo bateekamu. Ekyokubiri gavumenti weetesobodde kuleeta tteeka ng'ate waliwo obuzibu mu bantu. I will take the initiative. Nja kutwala kye kyetaagisa ndeete kye bayita private members bill nze yange neereetedde etteeka mponye ekizibu ekiri eri mu community. Oversight kitegeeza okuteeka gavumenti ku bunkenke weeyiseewo ekyo kimu. Okuteeka gavumenti ku bunkenke weesaasaanyize ssente zaayo ku mirimu obubi. Okuteeka gavumenti ku bunkenke awali corruption kitegeeza oversight. Okubeera kalabaalaba wa ssente gavumenti zeeteekawo okuyamba abantu. Era ekyo mu auditing bakiyita value for money. Essente ze twateeka mu luguudo lwa Suuna Okomenyanama zikoze ekyo kye zirina okukola? No, ng'ogenda ku fulo nga gavumenti ogiteeka ku its tenterhooks oba ku bunkenke. Banyabo ne basebo abantu b'e Lubaga mu debate eno gye mulabye Lubaga ey'amakkirira ndowooza mulabye expert erimu obumanyirivu obuli mwana wammwe kumulonda kulinda nga 12 Meeyi kugenda kulayira na kutandikirawo kuteesa ate olw'okubanga mbadde nkolera mu parliament already ababaka abamu bakomyewo NRM already yakayisaamu 10 unopposed. Nja kukozesa omukisa ogwo mbalobinge nti buli ekiteeso kyonna kyendeese n'ekirala kyonna ekizibu kyonna kyenjagala okukola ku bantu b'e Lubaga nti tusobola okukikolako nga bannange bonna bampuliriza kuba tubeera nga tuli. Weewaawo nzikiriza nti abeekuumire ku Delta TV munansonyiwa oba munatusonyiwa with my production team and the crew behind the show okubeebasa ekikeerezi ne twali tulina okubeera nga obudde tubumalayo okwongera okubalaga nti level 1 ani agwanidde era ani asaanidde ani ayina ensa era ani ategeera era ali amanyi okumanya ensonga za parliament bwe mwasobola okuzimanya naye okuzitegeera kakye twagala okwawukana ku debates zonna ezijja okubeera mu ggwanga ffe twagala to go an extra mile okuba take on the spotlight okwongera okutegeera bamanye naye n'okutegeera ono bajja okufunira nawe ogenda okulonda nga ddala kituufu otegedde omubaka ategeera ensonga zennyini bwe buzibu bwe twagala okugonjoola okuyita mu debates zino era mbebaliza ddala abakulu mwenna Samuel Walter Lubega Mukago mukulu Kifampa Siraji mukulu Dennis Mbide Sebugwawo saako ne mukulu Male Kenneth Charles obudde bwe butukutte bwokka tujja kulaba ate omulundi omulala level ey'okubiri bani be tunaleeta olunaku olw'enkya focus on Nakawa East eyes on Nakawa East okutegeera nawe biki bagenda okukolera abantu plus n'ebirala bibategeera oba byomanyi ata 10 mpeera ba 10 nze Moses Wamala koze ne Dan Kizito ku camera saako ne Philip Chiwoma mu TX or control room saako ne mukama wange Ndawula Williams the producer tujja kweyambira nga nkamu enchata ku mpeera ba 10 aye Katonda kuma masomoji.